naawe gambye oli ono yabadde ono mbwa naawe yamanyi kino kibwa kugambye oli gwe yasaamirira omulabi waffe omulungi tukwaniriza ku Blaze Media. Tuli ba mukisa nga abaliibwa engo okubanga ate Mama Flower tumukwatirizza n'atwazikayo keddakiika emu bbiri asobole okubanga ayogerako ku nsonga ezigenda mu ggwanga olunaku olwaleero bannaku zino zennyininyini ze tulimu. Mama Flower wasuze otya maama? ndi bulungi alhamdulillah, twebaza Allah ow'obuyinza akyatuwadde obulamu ne Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu akyafuga. Lwobeera omulamu okyebalizanga Katonda buli ssaawa gy'ossa gyebaliza Katonda. Abantu bangi batuva ku maaso mu ngeri emu oba endala lwakuba nti ndi mulwadde era omusujja gunjokeza nzenna, naye ate era okyokuba omulwadde tekiŋŋaana kukola. Ffe twakola tuli bannaku munnange tebwadde tetwabumanya kati ne tukimanyiira kino obeera omulwadde osobola okukola. Era ndi wano kusula motors, nyongera okukujukiza gwe muganda nga ndaba tuli kusula motors tutunda emmotoka empya n'enkadde ate tugula emmotoka nga wolaba kati obwo buleese bugofu osobola okujja nawe n'oyitawo emmotoka. Tutunda buli kika kya mmotoka, tuli kusula motors tutunda emmotoka empya n'enkadde. Oli waddembe okwetawo emmotoka ne tugigula oba osobola okujjawo n'ogulawo emmotoka. Ate saawa eno right now tulina discount ogera na kisumuluzo. Nenyumiriza mu bantu abasobola tugulako nga balaavu Mase ate nga nabo batwenyumirizaamu aba Asakama kamaama kakola bizinesi zaako nako kati kalina keevuga nti sula ekirungi kya sula kusula motors waliwo abagagga babiri togenda sanga bapikerere nti ate nze mmala kumpa sente ate nze okuyisa ate nkwogerere. Sula moto ne Chairman Nyanze bagagga babeerawo era bakimala gwe jangu omugambe njagala mmotoka olinako mmeka taliko nti ate bamwogerere mugagga ina nnyini mmotoka ina nnyini sente. Yes, abeerawo. Sula moto zisanga kiwe kusala marodi oba banga kirya ku ntebe opposite n'abafuta gwe African Oil. Osobola okuba ku 0701 879187 njiddamu namba y'essimu nti 0701 879187 direct obera mu office za Sula moto. Abantu bangi mbebaza abali ebweru w'eggwanga Canada, California, abali mu America bangi batwesiga ne batuweereza sente ddala nze ne Bukenya Media abantu basindika sente zaabwe ne tukola surprise eri abantu baabwe eri abaana baabwe ne tubatwalira emmotoka ne tubawa emmotoka ezo. Abamu tumanyi n'obagamba jangu owekeberere gy'oyagala naye surprise togamba maama wo naye akugulidde emmotoka njagala otwale gy'oyagala gy'owulira n'obulamu bwayo male givugamu omanye gy'otwala mu mmotoka. Kati nze njagikukoteranga surprise naye amazima mba njagala afiiringa ekyo. Yes, so byonna kusula motors kisoboka. Waliwo abantu bangi, waliwo Bukenya Media, waliwo Kamoga Kayeena ku Masagazi Bukenya, bonna osobola bayitamu ne babeera nga ate bakutuusa ku mmotoka. N'emikutu gya Solar Motors kwegiri omukulu mumpi abeerako era okuba nga akyatinga naawe. So byonna kusula motors kisoboka. Awo wennyini yogedde ku bakasitoma ababaguzeeko emmotoka n'oyogera ku Love Mase. Ne ngamba Love Mase oyinza oba olina bingi by'omumanyiiko. Namusanga alina babbawunsa wano ku Jackies mu kiraabu ku Lwokusatu oluwedde ng'atudde naye ng'aliko babbawunsa situkogenda mu toyi bagenda naye. Bwe yafuna akasente n'ajja ne muguza n'emmotoka. Nze nsanyukira nnyo omuntu Katonda gw'asitudde lwa nsonga nti naffe tuwangaalidde mu bulamu bw'obunaku ebbanga ddene naye Katonda bwe yakyusibwa alhamdulillah. Nze no matter what omuntu yenna avudde mu nfufa ate mulaba ng'ayimuse Katonda nnyongera omugulumiza n'omuwa ekitiibwa kingi. Mwenna mwalaba Love Mase ng'ali ebweru w'eggwanga obulamu bwe yayitamu enswera nga zimugwako yalyanga bubi yasulanga bubi yakaabanga buli lunaku okuza obudde era n'agamba nti anaaza emirambo naye Katonda amuwaseka nkyansi naddanga mulamu. Yeyeera ne babbawunsa abalina n'abaana be kati Mukama abawadde ekisa. Bali nali njagala muweererako abaana nali mbatwala ate ne baŋŋamba ku lusumu atuteeka omu. Kati kyonna nze kyekiri nze bwe ndaba omwana nga Asakama nga kati boss alina airport pika alina ki era nyongera bagamba mmwe abalwanagana ne bubasi omwaleese bannange ensi self service ate ensi ffenna etumala obwo mmotoka ababulesi tolowooza kati nze nje ninya kamotoka basi mu 50
era egenda tutwala abanaku abatagenda abantu emusinga okutikka bagenda bwabwe mu byalo wamama we kaludda wa ate bana emigugu tajana jigamba nti nkyamya ku supermarket na kyengula mukimanyi bulungi nti abaana badda abasinga bemusinga okweta abaana bakadana bana abadde mu inga bakola baba n'emigugu n'engoye zaabwe bakuŋŋanyiza ebbanga n'ebintu ebibasonzedde ebbanga n'ebbanga nga bagamba etera bazadde baabwe agenda kulinnya ako kantu ate tolwanyisa nkulaakulana buli lwojje naawe ofuna opportunity mujja kola nga mwera mwana okukola mujja kulaba nga wali abantu bweba kati nga bavudde mu hijja babaddewo ennaku ezo webalenye emotoka ezibeera bulijjo eza siposa tezikola namwe temukola ez'entebe namwe mwasanga singa nazo zaabatya singa nazo zagamba mbu temujja oba nazo singa zabata singa tezikola naye mwazisangawo namwe nemukola nazo nezikola nazino zizze zigenda kwate namwe mukole zibongere nako omutindo kuba zigenda kweta abalambuzi zigenda kweta abalala so tolwanyisanga nkula tolwanaganangana omukisa tebagulwanyisa tolwanaganangana mukisa banaye mwebazenga katonda buli lwolwanyisa ekintu kina kyekikuzibira buli lwolwanyisa munno oba ekintu ekize kina kyekikuzibira fetulabeka nze kati kankubulire oza lwaki abantu bonna abasinga baddukira mu owino yeri ekingi owulira bandi baye tebagenda mu owino naffe abasobola ogina emirumba gyaffe kamukamu gye tutunda twandibadde ffe tusinga eno okukola ki naye era n'abaali baddukira wa affe gye tuddukira okusuubula nti wali kingi abantu baddukira wali kingi beeyuna wali kingi n'olwekyo lama mbasaba temutya funa ate era n'oluusi n'okusinga mbadde mufuna kubanga katonda agenda bajja mbali ab'ettaano abanaku era tusimbe mbadde mutwala abantu emutwala balina ensawo zaabwe balina ki bagenda mu byalo waabwe temweraliikiriranga buntu butonotono obwo kubusa mu mayindi yammwe mulwa omanyi nga tulina abantu mentale balwadde nga buli ekijja yakirabanga ekizibu naye opportunity agirabanga ekizibu mentale abantu abasinga kati balwadde mu mayindi psychologically naye nze mbasaba ekintu kimu kyakufumintiriza nnyo okumanya nti kino wekijja nina tekyenyigamu ntya nangefunemu kino kize kyongeddeko omutindo bata kyongeddeeko omutindo baasi bugenda bongerako omutindo mwe bwe maasangawo nabo singa babagana okukola nammwe temwandise ye tebakola nammwe temukola naffe tugenderera ku airport emotoka ntuzekaawo nazipaakinze ntudda ntuzininya temukolera osanga ne bokaana tobavugangako so kyensaba kyembagamba kiri kimu just mufumintirize muli kintu ate muli kintu mufumintirize kyemwogera n'obugumiikiriza nakyo kikulu n'omanya nti leka tugumiikiriziganye tukole nga nebintu benewuunya mbugundi aze mu bizinesi y'emmotoka mutyo mbugundi aze mu fiido y'okuyimba mbugundi aze ku TV nange nkola ku TV mbugenda mutya omukisa gwe sibweganga bafaani bo sibe ba bafaani bo sibe ba buli omu alina abafollowers Maflower waliwo ensonga egenda mu ggwanga ssaawa zino ekutte nandigambye mbu esigudde ejjembe oba ekutte wansi ne waggulu ensonga ya muganda waffe Suna Beni ane mukozi munaffe mawulire nambwayo Mary ensonga ezo okusinziira ku byoyogedde wano ndabye nga olina ekyozoogerako kinene nnyo ate okwatibbwako ng'omuntu omukulu mu ggwanga era alina authority okwogera ku nsonga ezifaanaganira ddala bwe zityo kubanga zikwata ku bulamu bwaffe bwennyini bwe tubeeramu nsonga za famire z'amaka ensonga ezo gwe oziraba otya Suna Beni n'omukyala nambwayo bali mu kusika omuguwa ate nga tweraliikidde nti wayinza n'oggwawo omuntu awo okusookera ddala kansooke nebaze katonda ffe tuwangade kati tukuze tuli bakazi bakulu bye tulabe tubirabye bye tuyiseemu tubiyiseemu ate tuwangadde n'abasajja okusookera ddala nja kugamba gwandaba anti Faruku and Sons batunda furniture omulungi genda bali ku Ntebe Road opposite ne Keti Motors oba ne Petro State ogule furniture w'omulembe oyagala kwanjula mbaga pate oyagala furniture oyagala ntebe zino ntala ku mukolo genda mu Faruku and Sons wali ku Ntebe Road bali opposite ne Petro State oba ne Keti Motors era nkujukiza gwe muganda wange ayagala ettaka nti Sozo Properties gweyo si mmere kaanako temanga nti olina mmere si yoyo abagana amagini yakamoga agambye si yoyo Sozo Properties beboka abatunda ettaka nga lirina pulaana waalyo weewala ogula ettaka etaliko pulaana Sozo Properties bakuguza ettaka nga kuliko pulaana nkyo anti muziwulire emmotoka tuli mu mmotoka ekyo mukikumire yes nyongera okujjukisa Sozo Properties basanga Camry Road genda ogula ettaka eteeketeeke ate ogula ettaka erina omupunta ate nga lirina pulaana waalyo ogula ettaka nga pulaana amwina bamwise Sozo Properties ali Camry Road nga n'ebyomunyumba abikuweerawo era abikuweerako
nkujukiza gwe muganda nga yagala ogenda okukyusa ku bulamu oyagala kweyongerako nfunayo oyagala genda kola business oyagala tambulako mu mawanga ge Bulaaya Canada Thailand Bangkok oba Dubai genda okise ku bulamu gezesa omukisa gwo genda mu Skypin masangibwa Ntinda wali kwa Luna Mall level esookera ddala waggulu genda oyogereko nabo bakubire ku simu beboka kampani sobola okutwalira ku bbanja toyina passport toyina kigenda oyogereko nabo aba Skypin bajja kubanga benna babikolako era ojja kubanga otambula madad sana bakutwala omulimu otandikirawo nkya ovaano ngomaze okutrainingibwa si byagezesa si byakutwala nti ate omulimu bagunonyeza eri tebatwala ba refugee nkiddamu Skypin tetwala refugees kale nolwekyo genda kwa Ntinda kwa Luna Mall obere ng'osobola ogenda munanga ate okukyusa kulamu okwongerako ku byenfuna byo nyongera okukyukiza nti Bugweriyo Estate batunda ttaka Bugweriyo Estate beboka bakafulumu ttaka basangibwa bali najana nkumbi opposite na kirabu ya Nyondo nolwekyo gendayo ofune ettaka oyagala kyapo bali andagaano oyina ettaka lyakulemerera oli bweru wa ggwanga oyina ettaka oyina amayumba bapangisa tebakuwa ssente apangisa ffe tabavaako twabalekera Bugweriyo Estate gendayo bagaye bannange ababugwe ettaka lyange liri awo liddoma terina kyeringasa asobola okuteekako ka parking asobola okuteekako abalimu ebimuli nobeera nga ate ofunamu sente nozijjamu ate nezikuzimbira n'ennyumba ng'oli bweru wa ggwanga ate nga bakuuma n'ettaka lyo byonna bibeera wali mu Bugweriyo Estate ebintu bingi njogera okujjukiza nti God is God aluna mbere naku zomwe zigenda kubeera nga 9 agenda kubeera ku Sena Hotel ogw'omunaana nolwekyo muganda agenda wagire alunambira tumubanja music alinga kamiliyoni bayimbi kigo byagomba okulabako oyagala kulabako Dr. Jose Kamiliyoni music mukadde gwa misa kigo oyagala kuba Silver Kyagulanyi wegomba chance nolubega wegomba nani gwa oludde okulaba bonna bagenda kubeera mu kivubo kihaji alunambiru wali ku hotel ku Sena Hotel olunaku lugenda kubeera nga ennaku z'omwezi 9 15 tikiti zafulumye edda osobola ogenda ku H&M restaurant wali wa haji alunambiru n'ogula tiketi ezo n'obeera nga ate munnanga ogenda n'okola ki osanyukamu genda ku outing otowolokosa obwongo abantu bangi just balwadde mu mentale balwadde mu bwongo naye just olimba obulimba ate lusobola okukyusa alina akayimba ga nti Allah mute Allah Allah mute Allah nti Allah kubayinza talemerera bw'aba agambye musigalirayo mu kutya Allah musale nga swala 5 n'abayinza mukole ijja n'abakyala mubawo waabo nolwekyo genda ko mu kivu kya ajaluna mubiru alina ennyimba nyingi nnyo ez'enjawulo zasobola okubanga akuba ate mentayo n'olaba kuba alina ennyimba za maama alina ez'abaana alina ez'abakyala ez'obufumbe zibuulirira ate nga kuluna asitudde bakafuluboka oludde okulaba kwa alina matovu ne Jeffertaya misa wakomadde omulabako Silver Kyagulanyi wamulabadde era wakomadde ate byonna bigenda kubeera nga ennaku z'omwezi 9 wali ku Serena Hotel okukiza gwe muganda wange olina pato olina birthday oyagala gendako out genda ku Climax Makindi tobonaabona kuvuga baana paka Ntebe genda kwesuuba tozunganya baana ku Ntebe road kugenda ludda wanti ate bavuga mayira anaza twavuga ngo genda ofuna swimming pool Climax yakimala genda ku Climax wali obere nga ate munnange oyagala surprise birthday parties whatever oyagala kiki oyagala okuteekateekawo olina omwagala oyagala mu surprise nga genda ku Climax Makinde obere nga byonna bibeera madadi sana nkujjukiza gwe azimba oyagala kuzimba onoonya bintu birungi onoonya bigumu onoonya biwangazi genda mu Vigo Hardware eri ku Salama Road eri e Kabalagala eri Ntinda ate eri ne ku Busabala Road Vigo Hardware batunda ebizimbiswa byonna bwe bakuguza tiles bakuwa omuntu asibayo bwe bakuguza pavers be bazitikka ali n'omuntu aziteeka mu jjone bamukuwa bwe bakuguza bijjakuzi kati nganze banguza kijjakuzi bampa kisibayo tugula ebintu bingi nnyo ate abisibayo ne batulerera ne babita class wagula jjakuzi nze wange wa jacuzzi nze ndi wa class nze ndi wa class era ne jensula nze wange nze ni mu kigagga Makinde mu kigagga era ffe tuyiba balaba batumanyi wakwata jacuzzi n'ogikube waka ogigula ebino byansi ensi tugiriko ebbanga tono jacuzzi nasemba gisanga abazira mu hoteli zera wange Simulain Avenue eri nze nagira ba ku Supermania waneno ku Supermania era namwe abagala okukola ku Supermania mukeke kubulamu abantu kweswesinga wajja kweswesinga otambulamu olaba ebintu bingi gwera oli eyo naye olina stress olina ofumba kwata sente zoyagala visa nonya New World Visa Export mwana mmanyi Baby Rich ali ku Bania Street oyagala genda Canada Thailand Bangkok oba Dubai oyagala ya wiki ya mwezi ya mwaka oli mu Dubai visa yakugwako babajongezayo genda ku New World Visa Export ogenda kola Baby Rich aberenga tachikolako abagala okulemere mu Dubai mu Deira genda ku Mpombo Restaurant tobeera Dubai nobeera n'ekintu ky'ominsinga wali oyagala nsenene naanansi papaali oyagala kulya lenvu oli ya Uganda oba oyagala kulya ku Juni
mmere ngara gyoyoya oyagala katiko kali mbinyewa oba byonna biri ku Mpombo restaurant wali mu Deira ojja kulaba Aji Asani oba Ajat Zai naye abeerawo ate ne fat naye wali Summa abeerawo kubanga akusavinga bulungi nnyo bukibino kiba madad sana nolwekyo genda wali zuzu ya bebe waffe anali mu Deira gendawo nkujjukiza gwe muganda wange abaliyo Sherry's beboka global and tour and travel beboka bakuwa visa nga balina restaurant bagise Encore Big Ribs abaliyo Sherry's bakuwa visa bakuterako Encore Big Ribs bakuterako ne hotel okumala wiki namba ng'olya breakfast lunch ne supper ate nga weebaka liyo Sherry's global and tour and travel beboka banonyeko genda kugogo oba genda abantu wonna ojja kufuna namba zaabwe abantu abenjogerako mbesiga kwamba manyi mbakakasa kwa bali bantambuzaako bali bansuzaako bali oyagala kulambula Dubai bajja kulambuza emmotoka babeera nazo kyovala babayita Rio Series Global Tour and Travel ne restaurant Encore Big Ribs ne hotel ey'okwebakamu byonna ensonga ya Nammwayo gy'obadde ogendako Nambwayo ne Suna Ben n'oyitiramu Kaawa nja kwogeza okufumintiriza ensonga y'ababiri bano mu bulamu tulina ebintu byetulaba ebiseera ebisinga buli kintu ekiba kijje nakyo kiyigirako challenges nyingi nnyo mu bulamu bwaffe naye abantu abamu baganyi kuyiga buyizi mu bulamu waliwo olugero olugamba bayibuli egamba nti bw'olimala okubba naye bakubbe bw'olimala okubba naye bakubbe era bayibuli egamba nti olulimi lw'omulimba teruliraba mukisa akolimiddwa yenna ayitibwako obulimba olulimi lw'omulimba terukola ki bayibuli yemu egamba nti omusirusiru n'omusekula mu kinu asigala musirusiru mpitidde mu ngero lwa nsonga nnyingi bwe tulaba sitole bwejjeetambula eyasuuna be n'ennambwayo bakugamba nze byemmanyiko bitono sijja kugenda nnyo details kubanga manyi nnyo naye sigenda genda lwa nsonga twogera details abantu bangi bava gwe buli omu omumanyi neebaza Katonda nti ffe tuludde mu music tuludde mu industry tuludde mu serebu tuludde mu field abantu abasinga baze ne batwebuuzaako ne tubakwata nako ne bafuuka abaakabi n'ebisinga okubaawo byebaddewo nga exactly ate era ebintu byetololya ebisinze nze mpangadde mu Makinde mwe nina amaka mwe nina amayumba bibeera mu Makinde era mulaba nti media tuli ku media tuli mu music industry etambula wamu ne media ate mu Makinde yeyesoboka kati bw'otwogerako bagamba buli kimu akimanyi buli kimu yeefuula ntakimanyi kati ngenda kutwogerako that's why mpitidde mu ngero ekisookera ddala kyannaku olwo oyogedde wali omubbi bw'olimala okubba bakubbe naawe lwaki oyogera engero bwezi waliwo n'oluyimba simanyi muyimbi yaluyimba Ronald Mayinja kiwolimala okubba bakubbe naawe mu byonna ebyasinze okunnuma kwe kubanga Nambwayo yali mukyala wa mukwano gwa Suuna banaategeereka amanyi okutegeera nnyo yali mukyala wa mukwano gwa Suuna mukwano gwa Suuna kitegeeza Suuna kigamba nti Opa Fambo yali mukwano gwa Suuna Nfanfu era nga banneighbours era yali yawasa Nambwayo mbu mpulya bulungi nekikakasibwa nti yali mukyala we ng'ono mukwano gwe yamwana emisulo y'abakyala banna babaze akyaza ne bajja n'abakola ki kati mu byonna awo olugero lw'eggambe nti bw'olimala okubba bakubbe naawe werugira mu byonna bonna basiru Opa Fambo bonna oba Suuna ate tebafunamu kyakuyiga kyannaku Nambwayo yalabanga Suuna endala gyaleetemu abakazi ng'asula wano era nga yakwata ebisumuluzo bwe yamala okulaba ensomba gy'asumulamu abakazi nga yakwata n'ebisumuluzo aparayiti wagijjawa mu ngeri gy'akyusaamu abakyala obwenzi obwenkukunala baawe yennyini ali opposite ne gwoyendako sirabanga mutemu nga ojjawo amaanyi agagenda n'oyingira agegatta mu luumu eri butemu bwanna baki oba ogenda kubaganya bano abaami bano ababiri njagala nkubulira omwana gw'omulenzi muto nze ni mukazi mukulu ekisaasinze okuba ekibi ku lukalu lw'ensi omuntu asobola okukwazika emmotoka ey'ebbeeyi omuntu akwazika ekizimbe omuntu asobola okulekera ekintu naye omuntu asobola okutemera omukazi akutta
abantu besse wano Uganda wano fe tulabye abantu bangi jjo nga baali bamu kyova olaba fe mikwano gya disappointing nga tetukyalina mikwano demene friends gwe wayitanga mukwano gwe wakaawo nakubbira bbaawo abaana bo babonaabona ba mukwano gwe yajja gwe wabudamye ewaka yajja kukyala ng'akaaba yeddiza bbaawo yakola ebikobero maybe ne batandika n'okuloga ne bakuloga bonna balaba balimu olulogologo lusiribasiriba boogerera mu ngero z'okuloga naye nga gwe wamuleeta ewaka omuntu omulokola alina omutima omulungi nga mulokola atya Katonda tasobola kukola ebikolobero tasobola kukola kikolwa mukazi kyeyakoze ekuya bulungi nkuwulire mukama akusaasira ekisookera ddala omukazi onkumanya mu mutana kati nkyamutya yakola ekikolero ekisembayo okuvanga mu nyumba ya bba n'agenda n'ayenda nambwayo noono omusajja yali osobola omunenya empola kuba abasajja baliko okukwana twegomba nnyo abakyalo bonna bonna boolabye naye eba kiri wa mukyalo ogamba nzikiriza oba nedda muka musajja musajja mukwano gwo ku musajja tekiswaza nnyo ate kiwawanza abasajja bakwana ne ku makazi kiba naye ku mukazi okkiriza otya best friend wa bbaawo ebibadde mu bakazi bibadde mu basajja omusajja nakwana best friend era kiwulikika naye omukazi nti ate yayagadde ki best friend w'omusajja ataba mulamu we mu Luganda abanga mulamu ab'omukwano baba bakumbi bafuuse n'abaluganda bwe tuvaayo omuwala ono ajjawo obuvumu obusula mu kifulukwa ennyumba etannaggwa nze nakana ya bisenge 8 njiterwa nsonga ng'ate nina n'abantu bennawa waliwo omukyala baali bamusumbuwa nnyo ne renti nga alina abaana bangi ne mugamba mwebake ninawo abantu bangi bozikota naziteekako bannazika bugati abatalina basula naye mpulira ng'ebyogera osobolawulirayi nene yaggwa yonna yoke naye akaseera kali tontegedde eno yaggwa ennyumba yange nnene nnyo yaggwa n'okuggwa buli kimu waggwa erina ebisenge nga 8 naye waggalira mukyo n'owuliranga eri owali atambula ng'ate waliwo n'abantu waliwo n'abasirikale abankuuma waliwo n'embwa naye ogala n'owuliranga ewaawala naye omukazi ajja wallo omuwala ajja wallo esula mu kifulukwa olina okutatta oba mutima my god olina okutatta mwe bino bemulaba nti omukazi asazeko bba obusolo omukazi atemyetemye bba atemye omukazi byebyo so ate nawulidde mbu wano we yasenguse wano erubowa wano bba wabadde yakasasulawo emyezi ena agireseeko gyonna n'agenda mu nnyumba ebyo sibimanyi ekisookera ate yalumirwa nga talina kigendererwa omwoyo namulaba nze bansanganga nnyo ewajaluuna wano kubanga suna bene era kubeera buno obulango ng'emmere ali eyabwerere nga baluganda balina enkwatagana gye bakwataganamu ebivulu bye ebiri tukoza tutya mpaya kasone katono nemmere bwe biti nsuna engeri gyategekategeka naye ng'omwami ali awo ennyo emmere naye nga buli kaseera omuwala abeera mu kusika mugwana mulenzi ng'alinga gwe yeesibako alinga amwetuggako ngomeza omulenga adduka nemmere neemulema nemuga mweyagala nti nedda nebagana ye mwe buli kaseera mubeera mukwegoba twesangangawo omukazi aneesibyeko omukazi amazeeko emirimu omulenzi bw'agamba neŋŋamba bano kati olulala oba kyali kiseera oba yali interview nga baagala kunjako interview nembasanga ngaoli amugoba mu mmotoka awo wali coffee plus ngaomuwala era agiremedde bwamugoba omuwala emmotoka agiremedde bwamugobamu naye ngaolaba amwekanya tamwagala wegamba mu byonna onaleka yakaka embeera ng'amwekanya takola ki yali nga amwekanya nga ndaba amwegobako nga ndaba n'amaaso gange mu byonna omuwala ng'alaga akaka embeera nga bagamba nti eri yalumirirwa nga talina ki kigendererwa erankwata nkoze sifa kubitankwatako nga wajja nitukola interview n'agitwala agenda
sigala ebya naye mu byonna kyonna kyekiri oba kitya nkivumirira kyannaku omuwala okulaga nti oli kiiku nnyo omuwala okwesiba ennyo ku musajja takwagala okwesiba ku bantu okwesiba ku byobugagga by'omusajja si buli azaala tebamuwasa si buli azaala mu musajja nti bamupangisiza si buli azaala nti bamulabirira kino kigende eri abakazi bonna abazadde abaana baabwe muzadde abaana bammwe bawa muzadde abaana bammwe mulekere awo bawa otutta abakyala muzadde abaana bammwe kino kigende eri abakyala bonna mulekere awo okusuulirira abaana bammwe nga basajja babamye obuyambi mulekere awo okwemala mu trust nga basajja tolimanyi mwana oyo kyalibeera mu nsi buli gwolaba dokita oba yingini oba pulezidenti oba vice president oba minisita yasooka kubeera mwana buli mwana alina destiny ye buli mwana alina omukisa ogumwita ku nsi ate buli ali ku nsi alina ensonga lwakyakyaliko abatalina mugaso baavaako era aba destiny weggwako era bagenda naye akyalina ensonga lwaki omwana oyo waali gwakyali omulamu okyalina reason lwaki okyali mulamu nolwekyo abakyala mulekerawo okwetuga ku basajja olw'abaana gwe noganda muzaalamu nojja nofuukayo oleke nofuuka ekizibu oletera okukyayiwa kwa mwana wo kwonna obulamu bonna nga famire naba tali mwagala kati oyo omwana ekika kya Suna Ben kabe nyina Suna Ben tali mwagala kyova osanga jjajja omu ng'alina abaana bayagala ng'abaana tabaagala ng'era jjajja aba akoze ettoka alina basookerako okiwulira so ekikolwa ekyo ekyokwesiba ku basajja kikyamu ekikolwa ekyokwesiba ku bintu by'abasajja nakyo nkivumirira si buli gwozadde muntu agenda kuwasa si buli gwozadde muntu agenda kulabirira mulabirire abaana bammwe kubanga obwo obwakabaka bwa Katonda gwe omukazi mu mwaka ozaala omwana ogwo ng'oyise mu bulumi bungi kumala kufa abala batulongoosa tumala kusayininga tuyingira theatre ng'omaze kusayininga okuvaayo n'obutavaayo naye omusajja mu mwaka asobola ozaala abaana 2 era mu bakazi 2 ng'ozaalamu ogwo weetika obute emyezi 9 ne bayibuli yakirambika nti mu bulumi mwono ozaaliranga tozanyisa bulumi obone Katonda agenda kumma omukisa eyo nga nvuddeyo nze omwana kati mutya olukujjukujjulo yakozesa byayogera ndaba tebigatta ndaba interview esendi yesinza okuntiisa sendi amubuuza wassaako sente mmeka wasasula mmeka yagamba nti ate n'omukulu ani omukulu ani Suna bane muleke kulowooza nti buli muntu akola kaseeka babbaawo abantu baba bakubasawo baganda naye bagafuna gwebakako nawulirako mbu mwe abakyala olunaku lwe munaafuna embuto mumanyi obeera omanyi n'ogamba nti kaŋŋendeyo ndufune nga muli bazibu buli mukazi alina ennaku zabeera mu iti nezagenda ofunyamu olubuto naye mubyonera Katonda yatonda omuntu osobola okgendayo ne lugaana osobola dunoonya mu muntu ono ng'olina byemunoonyamu ne lugaana kyekyo Katonda yakyesigaliza naye nga bwazitonda zibeerawo lwakuba nti abakyala abasigala tebakyafuna mbuto balina ebizimba ku nabaana bamira piruzi nnyingi bali ku mpiso n'abazifuna gye bali n'abalalu bazaala n'ebyomulalu elugazi nga bamuggyako omwana olwo noono omuwala wa mukonja gwe twalowoozanga nti mulalu yazadde abaana naalongo ng'abajja banawe temunyumiza bisitoli temunyumiza ali mu nosensi tusigale ku mulamwa gwa Suna Ben interview kugeta mba mawobe tusigale ku mulamwa gwa Suna Ben bwebanga nkola nawe interview nina abantu benneewala okwogerako ate balina impact yona gye bagattako ku society babecominga nuisance tuwadde abantu bangi obudde bwaffe batutalina kubawa ne balowooza nti baserebu tononye time ku bantu abali useless kati kyova olaba sisagaba interview ojja kumbuuza tusigale ku mulamwa siagala kwogera boka stop that's why olaba nti interview ezimu tukola interview
okukoze mu buntu nangamba so mu byonna okuzaala kiriko muni katulaba n'abakadde ba myaka 7 bazaala nabyeyo wankaaga oba wakinaana ate abamu bazaala n'abasukkamu nabazaala abaana bananga oluusi yabanoonya nga Allah alinga mukompasetinga nga baabula nga nalabyeyo ow'ensanvu yazadde kati ebintu bya Katonda nze kati simwemolerako yagaba yamanyi asobola okukola ekyewooyo wonna wayagalidde olaba atalina kyalisa abaana nazaala abaana 5 mulundi gumu omugamba ono mulanze eki nga ye alina ensonga lwaki omukyala nga mugagga ate nammwe abazaalazaala ne mwebambira buli omu ne mutuzaalyo batandika temulina mmere please mugende mu family planning feeling ozijjawo ezikola sex nga tosobola kuliisa muntu ne mwebamba buli kaseera nga musobola okuwanika ennyindo n'amagulu nebijja sina kyendisa abaana nyo nfunire omulimu nga bakusaba naavu wasobola okuginala n'onyumirwa nga bwe wanyuma bwolabirira omwana mulekera okutuuka lubiriza kitali kinyiza nga mukazi ng'alina emikono n'amagulu najja oba n'asuula omwana kinnuma genda oyoza ebintu wali ku suwaani ku woteeri olawo n'omwana we olawo otafuna mmere efisa ku suwaani n'omuliisa ffe twakula tulya kimu oluusi nga bubeera buugi naye ng'ate tukola ng'endogoyi ffe twali balimi ewaffe twazukanga essaawa 9 ogwekiri ku mwezi yes twalinanga essamba z'ebikajjo yiika za lumonde twalimanga biriŋŋanya pepa nanansi nga tulima yiika nayiika nga tukungula yiika na yiika nga ffe tubyerimira nanansi ono zikusuna buli mubiri notonya omusaye okola nanansi nga tolina botusi ng'abaana babaka bagenda okugulya abali nga ffe oziyitamu zisala gwe mwajja omutima ndaba n'omuntu amanyira mwewuunya nze nkumanyi ng'omukyalo omukozi abasinga ndoza tebakimanyi nti osobola n'otuula n'otunda emmotoka n'okola kino n'okola nagguli esegeera abasinga tebasobola kitegeera abantu batukyalenjinga naye tebatumanyi era ebintu biri basigala kutwogerako ekisooka kati nga wewatandise n'osoma ebyawandiikibwa biki kiralamuko okuwulira omuntu nga fulufiga bamanyi sayidi eri ey'obukambwe fulufiga oli omukambwe akuweerawo w'omunyiriza then ne fulufiga okubanga ate bw'ayogera n'ajuliza Katonda kiralamu ekyokubiri ekyokubanga oli mukyala mukozi kubanga akakalango k'osoosa okukuba akasula mu moto tolina gw'okakubira bula okeekubira mpozi ne baboosi bo nga sula mu moto ate wanera emmotoka z'otundirawo otunda zizo sigamba nti kirwakuba nti oli ye nannyini wa bondi bwemukolera awo wamu ne musobola okuba nga mukola ki nannyini wa bondi esula motozi naye mu byonna ekyokufunyisa kya buntu ekirala ng'oggyeko okufunyisa mu bulamu byonna bulobanga okola ekintu sigazaamu ak'obuntu naye oba ovuma muntu obanga oyomba naye baamu n'ak'obuntu tovuma muntu umufiirako omuvuma ebintu ebiri too much obanga tebirina ng'olaba owaayiriza ebyokuwaayiriza wakwana gundi wamugamba omunuune wano gundi wamunuuna akapama gundi that is too much it is too much omanyi nakugamba okulimba si kubi naye kasota niko okukkiririza mu birimbo byo oba ofuuse wabulabe kugwe kennyini omuntu olimbye ate nawe kennyini n'okikkiririzaamu abantu bangi batambulira mu ddinayo abantu bali mu fake life teri kimenye bantu nga kubeera mu fake life nze abaana bonna abali wano abasinga n'abali ku TikTok mbalaba nga bali mu fake life lwakyalo apostinga agenza abanene alaga ekitanda n'ateekawo obutabo bwe singa ffe tukeera kulaga bintu akulaga maka omukaga talaga byayina bali mu ddinaayo okulimba si kubi naye tokkiririza mu birimbo kati ogenda fuka wabulabe kugwe kennyini obulamu bwe obufudde bwabulatewaalimbye bulimbi so mu byonna njagala okugamba ekigambo kimu nti totambulira mu fake life tewerimbanga fake life emenya abantu ate nebalemesa okukulaakulana nebaleetera n'olukulunkanira ebitali byabwe abantu bangi bandibadde balinako we bali naye olw'okwerimba nze kino nze ndi wakitalo nnyo amalayo ate nze that is fake life mu byonna nyongera bajukiza Locks Baby Jerry
Locks baby Jerry kyekizigo kyosobola okwesiga n'obeera ng'oli mulamu olususu. Olina abaana bali mu kisolo bali mu boarding school bali ludda wagenda ogule ebizigo bayita Locks baby Jerry bisangibwa amaduuka gonna amaduuka ne mu supermarket zonna babise Locks baby Jerry bijjako obuwere bijjako ensuno namusuno olubiro okusiiwa ate osigala mu kalayo bw'oba oyagala kubeera mweru nga zoyazo oyo osigala oli mweru bw'oba oyagala kubeera wa black nga nze osigala wa black naye ng'atonyirira nga skin ni my dad sana ebizigo babise Locks baby Jerry amazzi nkozesa view nakyo mineral water kata nyonta agakakasibwa view nakyo mineral water yes bwe nkozesa nkujjukiza gwa katabo ka am kebaita success and fire based on news and reality genda okagule buli awali share weekali akatabo ko kufumiitiriza mwekali okufumiriza nsonga yabo nkagule maybe olabe nga teweyongerako kirabe ekiwalumbezaayo ekyo ekyatta omuntu wali enkumba wali nakati nkyabyemu sementi kidduka emisinde kyokka kitisse tetulina kyakola ensi weeti weeri ekenya mukyasa abantu babameka era ekyo kyenyini full figure ensonga eno eyasuna beni ne mukyala we tugiraba nga wakatikati awo omwana yajja mu bulamu bwabe bombiriri era nga nambwayo omwana oyo yensonga ndowooza gyatandikirako oba gyatwalanga ey'enkizo okusoloba nga claiminga ennyumba eri oba poloti etuuliddwako ennyumba eri kyanaku nnyo kwata omwana mufuula ekyokulwanyisa oba mufuula ng'akatego kibi nnyo nakigambyeko nti abaana bangi bajajja baabwe tebabaagala nga bwe bandibaagadde ebika bibakyawa olw'ensonga yakolebwa ate era n'ekyo ng'okiggyeko abantu bangi batuuse n'okufa olina agamba nsibyeko omwana kamutte kamugongo baze mu ngeri emu oba endala omwana yalwala nga taba ku kitanda yabeera omulwadde yakola ki yamwetamu olwekyo olw'enkolagana gye bateeka wakati we naye kyandibadde kya butegeevu nnyo okubanga wakati wa taata w'omwana wo naawe toteekawo olukongoolo abakyala bangi bazaala mu basajja abaana ne bagifuula kozi nebagifuula abala bagifuula bizinesi abala bajja makako omuntu kanzaalewo bano abaana mpambe nga naye nga tamwagala omusajja naye yala omusajja bamugagga oba serebu namugamba kanzaalewo omwefunze abala bazaala n'okuba nga tebanatuusa ekyamuzaaza kwefuga ki maka kwefuga serebu oyo ate abawala mbagamba muve ku baserebu teri bantu batalina makulu nga baserebu mu nsi muno teri bantu babi oba babulabe nga baserebu teri bantu banaku nga baserebu baserebu be Uganda banaku zara muserebu ati yo on risk teri bantu banaku nga baserebu be Uganda nkiddamu zara muserebu we Uganda ati yo on risk kabera mukola ku TV nkola ku mawulire basinga obunaku mu ggwanga lyonna kibagamba Suna abadde akoze Suna sente zije mu ndongo okuzimba eyo machining eyo gyabadde nga yakusula mu Suna sente zije mu ndongo Suna ye muntu ako binyenyanya nali embizi najesiga nagifanana musajja tunatoba bafunyiza accident empya emisana n'ekiro ne munne nga gojjo twala nyumba ya muntu zazo nyumba ze musanga zirimu amajini agogera nenga toliraba za nyumba zo sanga nga zirimu emizimu gikube emigge njane gulu nga togiraba za nyumba ezibalimu emizimu nga gikoba kako nga tomanyi newo batakuloze oyakawa bukabi maziga nekakutambulirako obulamu bonna bw'osigazza nambwa oyo mwana mutakyalina future beba batira future kati omwana oyo kubikola bye baogera musala kyasobola mugamba okera kumanja nagandi kamuproposing tebakyasobola ebyo nebe kutusa kwekyo okuta future y'oyo omwana wo byaki anasobola okera kumanja nagamba nti akabala kano nkuba makyali muntu abakazi babasaba nzaalo 5 babasaba nzaalo 4 naye nga gokwata obulamu bongo buteeka mu kaliyoki bwati olwaka kayumba bagambe yesinga bawasiza abakazi bano nga bakune babawazikalina ezitunulanga abantu n'emmotoka nga te bamusanze n'abaana be nga bana bataano abakazi be bantu abalina emikisa 95%. Omukazi golabanga omubi afuna omusajja ngasinga nekitaawo emirundi 8 oyinza nomulabanga omubi nagwa mu kitaawo bw'ogobadde ovuma n'omusanga ng'omuyita maama newejjusa bbanga ate omuvumidde n'agamba ye sente zazikoze eki azinoonyezza ekyo buli omu akimanyi wano mu Uganda tewali mukozi wa ku lediyo oba wa ku TV njagala nkiddemu teri mukozi akola ku lediyo oba mukozi wa TV asobola kuzimba eyo nyumba
oba gula ploti eyo mu accurate ekyokubiri even n'abayimbi batono ate abo abayimbi abalina abasajja babayambyeko banga bakazi naye abayimbi abasajja batono bana bafumbira bannamukadde n'abayimbi bwe bulamu bw'abaserebu teri bulamu buli feke nga bwaserebu tayogomanga okubeera serebu ate buli kati manyi kigambo serebu kyekitegeeza oba kitegeeza busezi kiringa ekigambo doni abantu bangi baagala okweyita doni omanyi ekigambo doni kyekitegeeza kigogoli ngaawo doni oli ali kusoma twanguyiriza ajja kigogolinga tujja kikebera bwe nakyogera bajagamba nvuma tujja kikebera wali egambe mulina okwewala okweyita kupapapapa okyeyita temumanyi kigambo doni kyekitegeeza tomanyi na kigambo serebu kyekitegeeza kinoonyerezeeko zaala muserebu ati onesiki baserebu mwegombe ng'okimanyi weetege bulungi weetega kufuna lubuto ojja kuwulira ensi nze ojja kukalubirira so mu byonna omuwala yakakola ensobi ezimulaze nti ate mulyako ennyo 99 amakulu je nabaagusaze olwo 99 musobya tabalidde mwana we tabalidde bulungi bwa mwana we naye kenyini teyebalidde future ye kituufu future y'omwana naye kenyini future ebintu ebigenda ku social media kate bikyavaayo biba bigenze ku record myaka na myaka babizi ekyokuyita okakanga okwagalwa okwagala tebakukaka tonga nkulu nnyo mulekerawo okwekaka ku basajja toli mugagga kamutege olubuto oli muzigagga kamutege amagulu mulekerawo okwekaka ku basajja be bantu muwulira batingana buli lunaku awo mulekerawo gwenodda ku musajja n'omwekakako n'omwetuggako n'okola ota takwagala n'akuddukako n'akola atya abadde takutwala mu nyumba nga ayitategeera bati takutwalayo aba takupangisiza nga ayitala abantu lwaki takupangisiza mulekerawo okwekaka abasajja omukazi ono nze mutya ono muwala omanye gyemyaka osula mu kifuluko ekyo nze ennyumba nagiraba nali manyi abana kyatidde nyumba temuli yadde dirisa tekuli yadde plasta ono muwala be bano bawulira bakawaida oyo muwala oyo kawaida akoze yabaatya kawaida kigambo kya Luswahili gwatulaba naye gye asobola okitumenyeramenyeramu ono muwala mulalamu kama kawaida eyo lo giwulaba eyo lo kitegeeza nti asobola okukola kintu kyonna kyonna asobola nosala enkoko ekitegeeza omukazi bwaba asobola nkubira gunanetere ku byokunywa bano banyi ku byokunywa teyanziza jeni omukazi bw'aba nga asobola okukwata enkoko n'agirinnyako ekigere n'agisala omutwe aba kawaida sirika mugana okitegedde nnyabo mmwe ekyokusala enkoko si kyammwe kyabasajja twakwata n'okujja tebagikkiza kugirya twakwata tulya magi twakwata tulya bumiru nze nakulya bakojja wange ng'omumanyi bali abaganda abasooka mukazi talya nkoko era nze tondyakawo nkoko nenga mbondiddeko ennyama nze nakula n'ennyama nga bagifumba nze nyifumba nate nenenderako ebinyeebwa naye kati njirya nendya ensiike nendya enjokye nendya embisibisi nendya bulwanyina ekyusa ntumya gyenjagala ntamya ensiike ey'ekikalayi nenca nentumya enjokye nentumya embabuleko mukole sente bigambo bye bisembayo ku nsonga ya Nambwayo ne Suna Ben nkubuulira ensonga eno ebigambo byange bisembayo mbagamba ekigambo kimu kyandibadde kya buntu bulamu mu buli kintu kyokola funamu ak'obuntu mu buli kyokola humanity edikazi yayogera n'agamba tubeere n'obuntu humanity ak'obuntu kintu kikulu nnyo kati olaba ffe we tuli nze mba n'ekintu kyenjagala okukola ne ŋŋamba amba namugamba oyinawo okuswalira batya jeno muzeyi nsobena seka yasini bagambe mama fina agenda kuya ndi fulufiga ye yamu oyina baba okuswalira bw'omala baswalira nawe weeswalire bwe weeswalira omuntu yenna nga alimu ak'obuntu osobola n'okumanya nti bana omusajja aba asobola okumpangisa ennyumba bangi bazaddemu abaana nga n'omusasulira wasoote balina yamugulira n'emmotoka
Lactis mwabadde atambuliza omwana agenda mu ddwaliro wano. Sooka okyebuuzo gambe no toyanziza nnyo ebyokunywa. Mashallah, Mungu akuddizeewo. Tubadde ku bubaka obusembayo ku nsonga eyo tugiwunzike. Ensonga eyo mu bulamu buli muntu ofunanga omuntu gw'oswalira ate n'osigazaamu ak'obuntu. Amazima gabeera ku mutima gw'okumanya nti ddala kituufu nasonda oba saasonda naye kyenasonda kijja mu kintu ky'omuntu kyentwala ne bwe neekaliza mu kintu kino kituufu nkyekalizaamu naye kyekyo ge mazima. Omanye amazima galuma ate gasigala ku mutima era gasigala gakkaabirira. So mu byonna ak'obuntu nsonga nkulu nnyo ate kikulu nnyo kubanga kakusigalamu. Abantu bangi babawaaliridde ne basigala mu byobugagga bitali byabwe ne batebeeyagaliramu. Abalala bafudde, abalala battiŋŋanye, abalala bafunye obukyayi butalivaawo olw'okuba nti balese abalala mu bulumi nga bw'olaba Ssuuna mwe nawe mumumanyi. Mazima gali nti obulamu bwe bwonna bwonna n'ebbanga lyakoleredde ekyo kye kintu kyalaga ssente gy'abadde akola ate nga si nnyangu yakozzaawo era si nnyangu kudda mu mentala asobola okulwala n'obutaddamu kukolera ddala. Abantu bangi abasajja batta abakazi naye poliisi yakwata omusajja ngatta abakazi mugere bakaka mutta bebe biviiramu mu basajja okwekyawo okutuka kwekyo n'okunyiigira abalala be batandinyigidde abaana basasulira batasasulidde batandasasulidde byonna byokola sigazaamu ak'obuntu impunity humanity sigazaamu ak'obuntu humanity obeere nga at least olina kyoswalira nga at least omwana ono ayina obujozi bwakozesa nenjogera yemulaga nga akina gisa alina impunity akosa impunity ekika ekyawa anankola ki ejayange yapunta ettaka agenda kunkola ki impunity of the highest order. Exactly. Nga kinagguka akimba abantu mulamu yakweta yakukola kyatandikoze onyigiriza muntu omugisa kumusindikiza kukola kyatandikoze. Abantu bangi bategeera baze kusindiikirizibwa okola bulungi ebintu ng'ekyo. Ensonga endala jeno ensonga eyendo ensonga zo zirambuludde bulungi okujjako nga mpozi tulina bye tulabye ate era ebizze ku nsonga eyo kubanga ekyali ngazi nnyo ate era tujja kudda ewa jeno era ojja kusigala nga Ssuuna nga muwuliriza abakyala nankatomulungi yabe ate n'abasajja namwe mumanye mulekerawo okuzaala mu baana b'abantu mu masuula naye Ssuuna lwaki agenda wangula teyasuula mukazi abadde amusasula yabeera abadde amulabira namuliisa yamugulira n'emmotoka atambulira mu mmotoka n'otunuulira nti n'obulungi bwe tebubalansinga na byali naye omusajja akkiriza nti oyange akankuwa kino nakino nakino kuba n'oli muntu. Abakazi bangi balina abaana b'abasajja abasajja babazaala mu buzaala kitebabalabya abalala tulina amaka omusajja bwagula emmere tasasula nnyumba abalala balina amaka asasula school fees taweerera baana ng'oli yasabasali Katonda amuyamba omusajja akoleko ekintu eki nti agula obugoye bw'abaana taweerera baana abajjanjaba yetaboyere tamanyi mmere naye kati gwe olina omusajja akusasula n'ennyumba ate yebbeeyi n'omuwanuuza entale zenkanaawo. I think nti Katonda ajja kuba kusaidia Ssuuna olwekyo nti ye teyamulekaawo ng'abasajja balagi bakola n'abavubuka abalala abazaala mu bawala ne bakola ki era kyo njagala abawagawaga omuwala bakimanye naye tulina abawala balyoko bawagawaga n'abaana abaali bewasiza abasajja ne balemwa nabo bakolako ku butivi bwaga n'eggwanga lyabalemerera owagawaga kigwawaga wamanya okwewasiza towaga mukazi mukozesa mistake kubanga tebamusuulangayo tabeerangako nga talina waasula singa bamusuula ebintu bweru ng'ali awo nti munnange ono mukazi talina waasula ate yazaala omwana byanjawulo. Oyogedde ku nsonga y'emmotoka n'enzijukira Ssuuna okumanya alabiridde Nambwana yamuteerako makanika nno emmotoka kebe ng'eweddemu mukka makanika aginona n'agikolako n'agizza nti emmotoka erina obeerawo nga Katonda nti enkolagana eyo esobola okuggwawo olw'ekintu ekino ennyo enkolagana eyo esobola okubula abantu bangi ayogera hagati akademo ya 7 egamba Katonda asokerera kubaga omuntu kyasiga kyalikungula Katonda akugenga abo mulali kungula buli naye zibasanze abasiga obubi balikungula buli abakusiga obukyayi kyenkuddizayo eri ti ono yatwala bbawaani
yatwala mukyala Ssuuna alinga ali ku punishment ya Katonda era alina kyayitamu kati Katonda ali mukumukuba mu buggo nakyo mmanyi tajja musasira olw'okuba nti ate era alina alimu yakola okusinga ne kwasajja batulanga buvunaanyizibwa batasobola yatekinga responsibility naye Katonda amupanishingamu olw'ekyo kubanga Bayibuli tugamba toyendanga tottanga tobbanga mukazi togombanga mukazi wa muno ebyo ebintu ebyo kati ali ku punishment ya Katonda Ssuuna simanyi gy'asoma naye bw'aba mukatu kyasi afune ekisiiba abagezi bokka jjeno bw'aba mulekole biraffe asiire yegayirye Katonda yenenye wakati kibaga gunsingidde ddala nyonoonye nnyo mu birowoozo mu bikolwa abalokole tusaba ne tusiiba ne twegayirya Katonda n'osiiba oluusi tusiiba na drive ate musonyiye Katonda musonyiye era Katonda ayogera n'agamba nti nno era kiri mbagati Bakolinso agamba nze Katonda wa byonna nze Katonda wa birina omubiri ebisa kiki ekiri nnema tewali kisobola kumulema era Bayibuli ayogera mu Isaaya egamba nti Katonda asonyiwa abo abamutya Katonda asonyiwa abo abamwenenyeza kasita omanye ensobi yo ne weenenya nga kusonyiwa kituufu kitegeeza nti Ssuuna Ben asabe busabi many chances njagala amanye nti waaliwo ensobi mu mbeera mwe tutambulira tutambulira mu bikemo bingi abantu tutambulira mu kukemebwa tutambulira mu kwekoona naye buli omanya ate ne wegayira Katonda natakulambika mukuba ekituufu mwolina okutambulira kituufu naffe mu ddiini y'Obusiraamu Allah ayogera n'agamba ebikemo shayitaani esobola oyitira ne mu bantu eyitira mu muntu ne mu majini okukema omuntu nova ku mulamwa nowaba ate abantu bayige ekintu kimu tulina obulamu bwetutambuliramu obw'enswalwa abantu bebakozesezza ebintu ebisinga ebyo competition n'ensaalwa abakazi bangi nnyo baagala emmotoka zebatalina kubeeramu baagala amaka ge batalina kubeeramu naye nze njagala nkuwulire nti Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abayigiriza bye bamubuuza ne bamubuuza nti Mukama waffe ensaalwa erina akalungi konna n'abagamba nti ensaalwa nnungi nnyo 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 ne bawuliriza ababuulira ensaalwa obulungi bwayo ne bamugamba ensaalwa ebirungi n'agamba ensaalwa nnungi erina ebirungi ng'ebi ebisobola okuba ebirungi n'abagamba nti ensaalwa ne balinda bawulire obulungi bw'ensaalwa n'abagamba ekisookera ddala ensaalwa ekirungi kyeyina esooka kutta nnyiniyo byebirungi nejjeno leka nkubuuze ogenda malaya esooka kutta nnyiniyo okimanyi nti amagezi okozesa mangi nnyo okunnyonnyola ebigambo bino era batono abasobola okubitegeera nze nakugamba okuntegeera olina kuba nga otegeera nnyo obwo buzibu mbuyina ate nabagamba njawula wisdom ku knowledge abantu abasinga kati nze kankubuulire tulina obuzibu bw'obutamanya obutamanya buvaawa oba obutamanya buva wano oluvannyuma lwabyaliwo byonna kale kangambe oluvannyuma lw'endagaano y'1900 1900 agreements Buganda agreements nga Bungereza nga Bungereza etwala Buganda ng'ettwale lyayo jjukira Buganda Bungereza yalabanga Buganda ng'ensi yonna nga bwegiraba Uganda yonna nga bagirabanga Buganda nga Bungereza yalabanga Buganda ng'ensi yonna lwa nsonga ki tijjukira Kabaka amatwale gano Kabaka yagakulemberako naye oluvannyuma lwa Kabaka okufa basikiza Dawudi Chwa owokubiri Dawudi Chwa by then yali mwana muto Bungereza n'esalawo n'ekola endagaano ne Buganda endagaano eya 19 mumeka era kwekwava 00 kwekwava okugaba ettaka abantu bakalina ettaka nebamanyi ettaka lyajja litya okubanga libonyaabonya abantu ettaka lyagabibwa litya baki abafuna nabaki abataafuna era abantu bangi tebamanyi tife abakopi tetwafuna ttaka ate abakopi ffe bangi abantu tebamanyi nti ettaka lyalwanirwa dda nze kankubuulire nze newunya n'abantu abasoma okubeera nga tebali arrogance ennyo ne badda ne mu public nolaba omuntu aleekaana nga profesa munamba ayombera ettaka aleekaana Buganda agreement era Queen yasindika omusajja gwe bayita Sir Henry Johnson ye yamukiikirira Kabaka Baizani yalina katikkiro we Apollo Kagwa yali katikkiro wa Buganda jjukira waaliwo free agents of Buganda
Free Agents of Uganda be basajja bwe muwulira abasajja engwanguli Free Agents of Uganda kati ngojeko waliwo n'abataka aba Buganda Free Agents of Uganda baawukana n'abataka ompulira bulungi nkugambye nti kabaka ali mwana muto era endagaano eno yakolebwanga kabaka mwana muto endagaano yakolebwa Queen yasindika omusajja we Sir Henry Johnson Sir Henry baatuula ne Katikkiro Baizeni yali ya Apollo Kagwa ne Free Agents of Uganda n'abataka ne bagaba ettaka ne bawa abalangira n'abambejja bawa poliisi n'ebibira bawa emigga bawa Nurumbogo bawa bachief bebyalo kabaka bamuwa ne bawa nani mukugaba ettaka abakopi tebafuna ttaka kyovola watambulanga ne bagamba kati kankunyonyole walabanga nakawuka namagala abantu babiri oba basatu kyovola batulina obuzibu waliwo abebyapa n'abebibanja kati mwekyemuyomba enkaana eri awo era President Museveni akaana nnyo nti abebyapa temugaba babibanja ku ki abebibanja temugaba babyapa ku ki kati tulina n'abendagaano beebo nti watambulanga okuvanga kuno kati kankule Masaka ne Buganda n'Entebbe byali kimu bino ebintu nze simanyi lwaki temusoma bintu bino endagaano yakolebwa ng'ennaku z'omwezi 10 March 1900 abantu nakati bayayana oluvannyuma lw'okugaba ettaka ate bano baatandika okusolooza obusuulu ku ttaka n'okuwaayo ago gebayita amakanzu g'abasajja ba kabaka batandika basolooza obusuulu obungi bafomingawo ekintu kye baayita Buganda bafomingawo awo waki abantu bagenda ewa kabaka ne bakubira enduulu baizani kabaka ali akuzeemu era ali akudidde ddala nga bweze myaka 18 kabaka asoma mu ndagaano abayita bagamba akola kiki kabaka bamanjula ensonga bamugamba kabaka Daudi biwandiika bino kabaka babuuza mwakola ki mwasayininga ki ng'abantu banyigirizibwa bawa obusuulu bawa amakanzu bawa biki kakati kabaka ababugamba mwasayininga ki abantu basafalinga kabaka obuzibu asinga okufuna ng'ate abataka bennyini baali nabo bakulembera nabo baali nabo mu buyinza batwala nabo obuyinza be bali be banyigiriza abantu be bamu ku beegabira ettaka abo bakakungulu wamanyi okufuna bulungi eutaleze ettaka si zakati zaava dda kabaka ne yeebuuza what I'm going to do abantu benkulembera nabo be banyigiriza abantu bange abantu benkulembera nabo beegabira ettaka ppiririvu nkole ki ate ng'ensobi bagikola musajja wattu muto yali muto si musajja wattu yali muto okugenda mu history bisome bino ebintu bikuyambe bagoli muna mawuli abantu bawa information entuufu kabaka yali muto abasajja abagezigezi bano bamatayo simanyi baani ne beegabira ettaka ani batandika okujjako bano abanaku tebaafuna ttaka abakopi kati ekyebuuzibwa do you have a land ani nannyini ttaka ani alina ettaka ani alina ettaka mu nsi era tukoze tutya okulwanagana okulaba nga ensi etumala mujjukire endagaano yakolebwa nga endagaano eyo zagenda okukolebwa abantu baali batono muki population twali batono twali 1.4 just 1.4 million yes tuli nkaaga my brother tuli milioni nkaaga ku nkaaga mu ttaano ku nsanvu twalina abantu batali babale tuli emiliyoni nkaaga ku nkaaga mu ttaano ku nsanvu ensi teyeyongerako ffe twaze tweyongeddeko use your common sense nakugamba common sense is not a common kikozesa nnyo first use your common sense. Common sense is not a common. But first use your common sense. Olabe. Ensi teyeyongeddeeko. But people era nze nina nekintu kyennebuuza nti singa twali tetufa. Singa tuliwo tufa. Kubanga olunaku oyinza okuwulira abantu 3 nga baafudde ne waliwo ne batalanga.
kyokka tewaliwo abazaalibwa azaala bataano n'azaala bana n'azaala babiri gwetandika okukoboza nze n'ebintu bye neebuuza katonda agenda akola ebyamagero singa twali tetufa era nze nakola nga obwabusigale ku mizigo n'emizigo gyabeeranga bwe giti ng'oli afulumya akatamu ka mukene ono n'afulumya ak'enswa ono n'afulumya akalumonde ono n'afulumya ak'ebyenda nga tubeera ku layini owange boosi wagenze ogenda kwoza engoye ngenda kwoleza ku taapu wagenze ku mudumu abakozi bamusiga nze nakula ndi awusiga nali muto nnyo nze nakula ndi munaku mama nge yafiira mu taata nge yafa twafa tulina ke tulina ekiboolina omutima ogw'ekisa era nze nakolanga nga nkolerera mmere nga nina okwagala nnyo abaana ba boosi nga naye bankubata ne bampandulira amaloso ne banjira eminyira nga ndera pulezidenti naye nga kintu kimu ndi emmere tewali mukambwe nga bw'oli mukambwe kati ffe munnange twayiga obukambwe bidongo ekyanyigiza obukambwe kutukwana bwe najja mu Eagles Production baali bakwana nga tebenyinyala naye obeera tunota nobeera muto akumala yakuweereza munne kyawomi neŋŋamba wano oba owomi baali tebabimanyi ebyo neŋŋamba kati wano olina kusala waya wano olina kusala waya nkuwotwalemu bw'osala waya ojja bawonako otasala waya bagenda kulya katogo kaakati mu byonna era namaale nenemwaza sayimbako mu Eagles Production nga bamma era abawadde nga yayimba tebanyiiga banyiga era nebangoba bwe bangoba neŋŋenda ani yagobera ddala oyo mayinja zayi manja yangoba mayinja lwe yakuzaba n'ogaana teyamanya balala nze sinze nkyogedde naye mayinja lona lyeyangoba bweyangoba ensonga yategeerekese kasayabamma yangoba boss yali boss bwe bangoba ngenda mu Diamond Production ntuuka mu Diamond Production nga waliyo looyika pale Rebecca Mitanda waliyo looyika pale Rebecca Jingo Dorini Mutibwa kinene Betty Mpologoma kazi Dr. T peya ngeri wesoboka bonna ne technician yali Mitanda ng'alina Rebecca Mitanda ono ye technician waayo ate nango kato ne bagamba nti oba alina ennabiryo neŋŋamba wakatate mbuusa omusi oninnye mu mazzi era nawo wannemerawo waliwo omusajja yanneyimba yayalimba ogoloboozi gunene nnyo nnyo mumumanyi nakati ye bwali mulamu nanneyimba munemugaa munnange wano wannemye bukyali ayimba ogoloboozi guli awo gunene adoodoma okufa obufi neŋŋamba wano omulabi ajja munoonyereza bamumanyi saagala kumwogera yayimba luyimba kikali nvaako ayimba ogoloboozi yaliko ne mu bbandi bagiyitaani nagenda mukudda mumulaba nga mula mu bbandi yeye yali eyo omusajja yakola entebe bbandi asami yakolako bbandi eyo nenemwana nenegendera ate bwe nagenda ewa Chance nampa omukisa nenyimba bwe nayimba akayimba kamuna nina akayimba ate Chance nalubega yakuleeta mu muziki era yanjigiza okuyera maama wange oyo maama wange otasobye wange era simuddamu kalungi kenfuna bali be wayogedde booswalira tugaseko ne Chance muswalira ate tasobya ate oyo maama mu bulamu siri mukyawa siri mwerabira nze sirerabira Chance nabega obulamu bwange mpaka lweniva mu nsi era sirifuna sente nesimuwa sirisanga kantu kalungi ne Dubai namugulidde ebintu akwasiza mimutwalira sisobola kusanga kantu kalungi nesimu kagulira kyonna kyendi Chance nalubega kyonna kyendi abalala bonna abaali abagaga balina zibbandi bandekawo ate by then Chance ali w'amaanyi nga Chance ajja mu Eagles nga bakankana bwe bati kati nze Chance weyandabira nga naye ajja ne mwaniriza madamu nalinga awusigalwa kambuwala salina mukambwe ekyengamenti kati kukwano kwe kunsala wa nengamba anagamba bano bwendu tubaleka ne batuyitamu tugenda fuuka biwololongolo oleme nafunamu oba olya olwolete tetwandi kutegede ate nze nina obuzibu sagala kwagala bosi wange kinkalubiriza juga twabatanga bamuzeeyi kind of respect ate akugambye ekintu kikalubiriza eyo saagala genda nnyo kubanga bakama bange era nze n'essaawa ya leero siribuuza misa ki nga nyimiridde siribuuza Geoffrey Lutaya nga nyimiridde kabeere mayinja bandisako nalyako mu ngalo zaabwe nze omuntu naye aba yandisako olunaku lumu naye aba yansuza olunaku lumu ekitumazeeko emikisa n'abantu okutuyamba kwe kubanga twerabidde abantu abatuyambye sisobola kubuuza manyinja nga nyimiridde sirimubuuza nga nyimiridde Geoffrey Lutaya ate siriberabira
ne chance Nalubega ne wendifuna sente nembera nga nze billion yasinga mu nsi siri babuuza nga nyimiridde siri leka kuba wakitiibwa siri beerabira mu bulamu bwange ne waliwo nti fufiga bamulankinze ye billioniya oba ye president w'eggwanga mu bulamu bwo teweerabiranga omuntu omukono gukulisiza ebituganye okukulakula n'okugenda mu maaso n'okwemalako emikwano kwe kuba nti abantu abatuyambi tubadibaze omuntu amala okujja n'omuyamba n'omuntu aba akuwadde 2,000 oba 5 mu bulamu waffe tulina ne famire yaffe nga takuwangayo nosolo 10 ng'oba akwagaliza bubine nga mwana wa kitaawo n'ennyoko oba wa kikaakyo naye nga aye asaba olunaku lw'olifa naye ate omuntu asobola okuwa nosolo 10 ng'obadde ogenda oyagala edex oba panado kati sente ezo zivaliwinga nga eba destiny ya Katonda ng'agiteekawo nga baki olina olu10 olwo balukuwadde mu bulamu bwetutambulira tulina destiny y'ebintu byetusinkana kati naawe buli kaseera nsaba interview nazikuma obadde ogenze esaaga abayutuba nabakoowa onsanze alina egulira bidole bya mwana wange n'ongulira bidole onnesibeko jja nongoberera mukwe interview bujjo onnesibako nsaagala banga ddene nakyo va nagambye tubadde bamukisa nga abalibwa kutandika destiny yali tennatuuka tosobola kutuusa destiny Katonda gy'atatuusizza okujjako nga Katonda amaze buli kiri mu bulamu bwaffe kyali programmed buli kintu kiri programmed in your life n'olwekyo ebintu ebisinga kyovala Katonda ffe atugabirira nze am a blessed lady nina emikisa lwansonga kyenkuyigiddeko olunaku lwaleero waliwo olayinaeyo gyoyogedde n'ogamba abantu bali kubanga bandera bandiisa abo bandiisa nze omuntu newamulyako olunaku lumu weruti omuntu newampa 2,000 abeera mu likodi zange kubanga kati azimpadde ate nze seerabira nze seerabira noba ompadde noba ongwidde akacupa ka soda kano era nze okuyomba n'omuntu eyandiisaako kiba kizibu kinene oba kuyomba n'omuntu eyansambira akaggi nze seerabira muntu ankoledde paasi seera muntu ampadde mukono seera muntu ankoledde networking connection seerabira muntu ampadde kino oba ompadde muvumba nze ondaba nze ne bompa akaveera nkatereka just akaveera nkatereka seerabira bameka batasobola kumpa akaveera ako omuntu ajja nakwatera akaki akantu ka blouse ka 10,000 noteekana bamuvalu ebeera destiny nze nokankubulireko lumu Katonda awa omukyala ebintu waliwo omukyala ali munaku nasaba Katonda naye Katonda olunijja ddi munaku munange ng'ennaku ennume nsaba kino kimpe Katonda n'akimuwa yasooka kusaba mwami Katonda n'amuwa omwami namugamba naye Katonda omulungi mukwano gwange ompadde omwami mpa nno ne kuki n'omusajja mpa ne ku baana n'amuwa abaana namugamba ompadde abaana Katonda kati mpa wembeera mpa amaka n'amuwa amaka namugamba kati Katonda njagala kwevugako nvuge ku mmotoka n'amuwa emmotoka namugamba kati Katonda obirungi obimpadde bingi naye mpa ne ku bugagga ndabe ku ssente n'amuwa obugagga n'atuuka n'amugamba Katonda ompadde buli kintu naye mukwano gwange gwe mulungi ndikulabako ddi njayana okulabako obulamu bwange bwonna bwe nnina ku nsi njayana kulaba buli kyenkusaba okimpadde naye at least njagala nkulabeko n'amugamba kati fumba emmere ofumbe ekijjo namugamba nsaba nfumbe ekijjo tulyeko ffenna njayana buli kimu okimpadde buli kimu nkirina naye njayana okulabako namugamba njagala nfumbe ekijjulo ojje tukiri babiri nkwebaze nkulabeko namugamba kale nga bw'osabye fumba ekijjulo naye obeere mu nyumba yo weggalire oba osiike oteeketeeke onninde ku ssaawa 6 omuntu anaakonkona ku luggi anaasooka okukonkona emirundi egi nja kuba nze mukazi ng'afumba nga yeetala ng'ategeka ng'agula ebimuli ng'agula obuloosa ng'agula ebyesava ng'agula buli kintu nga yeetegeka ng'afumba ng'alinda essaawa gye bamugamba essaawa nga ziwera alaba nange ng'essanyu lyalina lyamwokiwagonda
nga yenna genda laba ku muntu amukoledde ebirungi saabwe zawera oluggi yali yalukola wati nga lakagwa saa 6 yamugamba omuntu anakonkona emirundi emeka nga omuntu ajja ku mulyango gwe ng'akonkona yakonkona omundi ogwasooka teyanyega n'akonkona ogwokubiri teyanyega n'akonkona ogwokusatu n'amanya yoono waliwo eyasooka yajja yakonkona omulundi gumu eyasooka yajja n'akonkona omulundi oyo n'atamunyega yaggulawo n'amusaba munnyo n'agumuwa ne wabeerawo n'omulala ajja n'akonkona oba n'amusaba muliro era naye n'agumuwa nga naye yeesooza agamba bano nze bunnyonoonera omukonge wange sina mudde wamwami nagwe ninze kakati eyaddako yali wakusatu yakonkona emirundi egi yakonkona ogwasooka ng'anyiizanyiiza edda bamukonkonakonkona n'asirikiramu n'akonkona ogwokubiri n'asirikiramu n'akonkona ogwokusatu n'amanya yoona agenda okugulawo ng'omulalu ali ku mulyango akonkona yenna atotobadde ebizzi ayasaamidde mu bigoye amenkera ku geeti ye yamukwatira ekiti yamukwatira amanda g'omuliro kati jjukira bali bamuwadde dde obusungu ababiri yamukwatira omuliro amukwatidde ebiti amugobya emisinde kisirani gwe faitani ejini kijja kikonkona ninza omugenyi wange ninza ow'ebiroto byange kizuŋŋana kino ng'akiwulula ng'akikuba ng'akidduka nga kigenda ng'alinda ng'addamu nga yeggalira obusungu bwalina mu kulinda ng'alinda nga buziba ng'alinda nga buziba ng'alinda nga buziba talina gwazzeemu laba kulaba ng'addayo ng'amugamba munnange ng'addayo wali wasabira ku kyoto nga munnange nenfumba ebintu nonnennkwesunga noŋŋamba ogenda kujja munnange n'otalabikako ow'ekitiibwa omulungi wange ampadde buli kamu ng'amugamba nazze nongobaganya nazze nonfuutula wankubye ne wana ekiti wanjiiridde omuliro wanjiiridde wano munnange neŋŋenda era nagenze towenyira mukunda chance knocks once teyafumiitiriza amugamba nze nalabye ekiralu namugamba nazze oyo abadde nze kubanga katonda ali mu kifaananyi kyaffe katonda mwoyo mwereeta alina mubiri atambulira mu buli kintu kati yalabikira mu kifaananyi osobole omulaba katonda kati kankubulire abantu bangi bamanyi katonda muki era bwemubuuza katonda muki mwoyo tewali amanyi katonda muki katonda mwoyo mwerere talina mubiri katonda ayambala omubiri gw'omuntu yenna owulira bulungi najja nakweraga era bayibuli egamba nti muliberabira ku bikolwa byabwe bwe banoga emizabbibu kuki ebayibuli ekugamba nti babiri oba basatu nabeera wakati mu mmwe kasita mukuŋŋaana kyegambe nti tulina destiny za katonda kuba katonda ali muffe kenyini katonda ali muggwe kyovala agamba ate baleke bajeje ndikubanga bakuki omuntu alaba omwana omutono otamanya valu gyayina kyovala agambe nti abo abaana be bafuuka ba pulezidenti abaana balina futures ze mutamanyi katonda alina destiny oyo omwana ng'agenda okubeera prime minister anaabadde amanyi nti muka kenzo muvumye kenzo atambudde amawanga gonna kenzo atambudde mu bazungu mu baminisita ba prime minister ba president nga bagala abawasa abaana baabwe oyo kenzo ndabika ye aite naki temanyi bakazi bazungu bamukabidde nga tebagagga temanyi basajja bagagga bamukabidde wase baana baabwe omuntu ayimba ku maka goba president atasobola kukwasa mwana wa president destiny yayaniya mutoolo owawano owennebbi era nze kenzo mu credit okubanga yakomawo n'awasa ku lukalu lwa najjukira we yayogera kenzo yayogera mu interview emu n'agamba ye omukyala gwanoonya omukyala ayagala abantu omukyala alina kyamwongerako ngimanyo interview era bwe njiraba nenkomperinga na mutoolo olabanga yoyo oli mutuufu
mamusaga nebi nga gwe yayogerako yo webiroto bye naye by then yamoga tebana bana kumita kenzo kafananye byadda nnyo nga yayategeeza mukazi ali okuleta muntu akwesizeni ngetekisala mwakeeri okuleta omuntu akwesizeni obubi n'omusonyiwa kisinzira bayibuli gamba osonyiwa omuntu ogusooka yes musonyiwe ogwokubiri aba ayungudde obusirusiru ogwokusatu aba afuuse kulimi nkirako ekisonanga ogwokubiri ogwokusatu kulimino bikaminze kulimi era ne mukono ndaba wana abantu bangi nteroga muntu gundi nvaako milioni nga 15 ate nze abantu abasinga okubakola obuzibu be banoonya bw'ofuula olinga isole yonna wali olumbye direct nga gw'omwesta beeraseke kumunda nga baagala okumunda bakole views bafuke basereera nga bw'okigendera kati n'ogendayo be baseeka okunta naye ogamba nti ojja kunoogana naye nga vaako n'ogaana n'obikaminga n'ofuuka kizibu gyendi mba njagala ekizibu ekyo kiveewo maybe tufeesingero kuba bansobola okukola ekirala tekyagala kumenya mateeka naye olowooza obudde bwe mmala bwenkwata omwana w'eyipanda ne mugaa nkolera kino okwera ate ng'oyiba obusobozi obuyita mulina nnyo naye kati ngamaga at least ofunemu ekyokuyiga oba otugiire so naye byonna tubireke oba obulamu bwetutambuliramu bwebwo kyanogeye omanye okusonyiwa n'okwesonyiwa kyanjawulo okusonyiwa n'okwesonyiwa byanjawulo ate okusonyiwa n'okwerabira nabyo byanjawulo ebintu ebyo tebitala kiringa obugagga ne ssente byanjawulo naye abantu tebabyawula omuntu alaba buli muntu alina ssente naye abagagga byanjawulo naye ssente naye buli mumwesi naawe olinamu oyinza obaamu n'omutwalo go 10 20 go itisemane ssente obugagga ne ssente byanjawulo so bulamu bwetutambuliramu ebyokuyiga bingi tebitoma lwakuba nti kati ate twajja netukirina yitulika nezibeerako mulala bw'otayomu tebitambula bw'otebamba bw'otakola nkebikidi ebintu baba ntebagere naate naawe osalawo nga akutuge essaako lyamakulu era bajja kufuna lyamakulu era enzeka nolambera ne kampenyeziki ngendera sayidi ndala era bendera naye kabeerayo esitole gyeyatege nawe naye nendera naaba abakutega mugu nasibeera mu byakisimu irala abantu basobola wanyekolesida ate ekibagamba nnyo abantu abaseera abanyinyoma byasaba nti oyagala mbere mutamiivu ojja kunsanga ndi mutamiivu bwojja bamuyi musiru yasawo nga ndi musiru oyagala mbere ekifanisa kijja kubeera musiru bwojja oyagala mbere entegeezi kubeera entegeezi bwojja noyagala kufukira ekizibu kuba fukira ekizibu kubeerera kizibu kati eyo kulukida nze situation nayiga society nenzibeeramu nenzisikira obula mbeera mbayaayo mbeera mubakibalamu mbeera mubagagga mbeera mubaavu mbeera mubakungu mbeera mubatya mbeera mugeto nze mugeto ndikomanda nditafulujeno akati nagamba ndi muzibu okutegeera era nsaasira abantu akuba olina colors olinga kigeze kamiri abantu akuba the problem my brother ate ndi mwangu nnyo singa ombeerera omwana naye ndi kizibu so mu byonna mubaamu ebyokuyiga bye tuyiga mubaamu okwerabira okwesonyiwa okubuzinga naye nga mu bulamu omuntu olina okufunaako obuntu olina kejjamu neki tolina kwejjamu ebintu bingi byonna bintu byetuyiga nwagamba agenda bategereddeki ate asenako ensonga eyo kiyekizirideki abaana ye18 kalemaji eyakataito era naye ngakisima n'okufuna budde mutakisimu aliyalikosesera n'omuteeka ku mitimbagano oh my god akataito zinjawo omwana wo oluba luli bweruti kati olaba nze nsiza mufulumye gunnuma omuntu osokuti nofuna which content is that which lights and whatever mugajja wa mwasala bakutunda babakako bazaala oba ate bane baba wamujjawo zomwana wabera wamujjawo ng'omwana asigala mwana simuyingiza mu nosensi yaffe byabasajja omwana asigala mwana kuba kyokola omwana w'omuntu nawe kyebagenda okukola owuwo oyo content yasuseemu omwana asesema nfuna amanya gakwata simu
nkube video ngipostinge buyambi bwana baki bwennoonyo abadde tayagala buyambi mbu yabadde ayagala balaga bulumi bwalimu ate kankugambe bino ebintu bigenda kuva ku social media omwana agenda kunafuna challenge ezo nga gyeziri bazimulage tebijja vaayo omwana ajja kukula afuka musajja nga ayagala nakukwasa mulage ng'asesema olaba womutira kalya n'abeera ng'abantu abamu abatya yeeraba olumukwanya girlfriend alina akavidiyo bamukwanya akavidiyo ng'apama kalabika that is not good a mother omanya oyo mwana ye si mwangu awo nawo wabulayo humanity awo yes era temuli kabuntu eko obuntu kenkugamba mukama katonda akuyambye akwadde ku baana n'obusobozi abantu bangi tebalina busobozi yegomba kagati kabanzi ka 5 gwe mwana wosana mugulya kayugati katonda kisa kya katonda kyakuteekako ate omutadde ku mitimbagano mufudde content katonda ngakubonezanga nezibalabira zikugwako ng'okuyomba abaasa okukubonereza okwata otyo omwana onomufula content zembalaba nnyo nga babyekozaakoza omwana oyo manyi mukama omwana oyo nze saagala kwogera abantu bajja gamba yesaawo buli omu yefula mumanyi kijjambu yandeetera omuwala oyo kijjambu loojaazamanya kijjambu loojaza akola ne lutalo yandeetera omuwala oyo ku kalenda ng'afukamira bitya nga muntu bite wagongo bala kwansi nga naye muzi bw'akyuka n'akuba oluba bangamba omwana oyo kalakita gye yajjiramu gye twamumanyiramu era ey'okwewombeka ey'emasaka nakati era ne kati afukamira ne luli bwe ne wano mu bantu gw'omulaba ng'omuki my god nti mukambwe nawulidde divorce agamba mbu n'omwami tafugibwa talagirwa tamanyirwa ndowooza bwe yeeraba mu bumpi alaba nti alina owanvuba omuwala oyo mukambwe ajayita nsasa nabatamumanya bamulaba ku tiktok mukama akuyambanga nobeeranako ennaku ezi naye notegera nti ensi ekirabandala n'emisana otegera nti abantu bemulaba bafulufiga tebubo balalamu kubali kati ate nze fulufiga n'oli gwe oli kati nze nina fulufiga gwendio naye kwoli gwe bali gwe balabira mu kifaananyi oli avumakola nze ndabye awo wennyini naye Becky ono olowooza lwaki akoze bino byonna kubanga abantu bamujaji nze ate oluusi nga nekyabadde anoonya kuba abadde anoonya attention andi kati obuzibu nense musalidde omusango njagala nkubulire mu bulamu ebintu bingi byetutambuliramu obwa serebu buggwawo bayibuli egamba nti katonda aseeteza ensozi nezitamanya mukwano nze nakula wano waaliwo kirabu bagitanga Lion simanyi misawuli maganjo saaziri 4 nawuliranga mpulira nze nawulira omuyimbi gwe bayita Saida Kaloli maama ye iyo maama nga katandika butandisi we kati katonda aseeteza ensozi nezitakola zitamanya kituufu Saida yali w'amaanyi katonda aseeteza ensozi nezitamanya mulekeraawo okweyita baserebu nga bimukwata bijja ng'ako obuntu kababulamu ffe tulabyeko omusajja twali tulabye n'emirembe nga tulabye ku bantu ng'oddamu kane bagamba nti gundi yoyo n'ogamba yeye nze nina ebyokulabirako bingi mu bulamu bwange nabadde awo ne neebuuza abakazi abaafuwanga emmindi mujjukira abakazi abaafuwanga emmindi besibanga n'entengotengo babeera bwereere babeera bayerusa bafunanga n'ebifo nga bya bifu ebya mmindi nga bagamba bafuwa n'ey'omukaaga ey'omutuntu simanya ey'okusatu ey'omusanvu ey'omwenda gw'ekiro abakazi batukanga bakufuuyira ggwe waliwo n'abafuuyi b'emmindi nga bafuuyira ggwe nga babapangisa kufuuyira muntu mmindi bamuyambeko andi nga gweoyagala bakufuuyire ebbaawo baani bamulimu nga babapangisa nalabanga bukedde yabakubanga ennyo buli kaseera nga babayoola abafuuyi b'emmindi bannaye katonda munene nze nja kusinza katonda obutakoowa bw'oba osobola okujjukira abantu abo nti baavaawo tya katonda muwe ekitiibwa kitegeeza nti naawe kati ekyongo kijjeeko bw'oba weeraba ku tiktok byokola essaawa ya leero bikutwala mu maaso mu myaka 3 oba 4 bikuwa emirimu biriwa omwana w'omulimu byokola biri kweyimirira
balatekako obusolo bweru basaako obutiiti biri kweyimirira ng'olina offisi gy'ogenzamu okusaba omulimu mu myaka 5 mu maaso tiktok ya myaka 3 egyakabeera okituufu yajja mu covid ogiriko okolerako ki waliwo abagifunyeko obwanana bw'ensimbi obuwumbi covid bwe yajja abantu abamu nakati bejjusa basaba covid yakomewo baagagawalira bavundu naye nga waliwo abamekokola yabattira abantu abasukka mu bana njagala waliwo abagaggawaliramu waliwo abamwekokkola era banga basaba covid yadde kati ng'omwana ono wa tiktok asinga tiktok omita kaberame yasinga following mu nsi yonna ate kati yagaggawala yali omulimu gwe gwagwawo mu covid nasooka yeekubagiza kyokka mu kaseera ako nayiyo okukola tiktok ze n'afuna kati alina biliyoni za $3 nga 3 ndowooza kati mugagga nnyo nnyo tayogera na kigambo neki tayogerako yadde kigambo negundi bamutwala kumupira gani kakati gwe weekola ku tiktok yamazeeko emukulamu buli muzimu abantu bajulize otekeko ebisolo beeranda amawala banamayumire bakola amayumire beebogera n'ebyogerera ekisusiru beeyagala okulabisa okwononya vigi okwokesa mumasetinga ekibuuzo nalabako wano abantu nga basetinga Don Chris ekibuuzo bwayogere ku fulfiga basobola okufuna views era yanjogerako views nezitambula nnyo ate mwe ne musiga nga muli bamukwano era ne kati ova mukubira kala tusigala nga tukwatagana ne Don Chris kati gwe atwala ne Don Chris kubanza ensasulwa nawe okusasula ekibuuzo question buli mwezi nsasula naawe osasula buli mwezi nawana jjawo nanoonya nambuuzaako yaliwo gwe osasulwa gwaseeti wasoyalinga vidiyo bawo nyaawo kifulufuzo ekyo yes naye sasulwa jeno zonga zamaanyi nyo ndi common sense zidongo tena abantu bangi besigama nnyo ku magezi amasomo nnyo gwalaba common sense common sense is not a problem ngenda abantu bangi nnyo ngenda nenjogera embogo mu luzungu ate ndikola ndugerere ate nja kulukola forever because English is not my language. Yes, it is a second language. Not a second. I don't want to know kubanga bakwata kabaka waffe bakwata abaaliwo abaali bakwaneka bakanga kabaka moto ne batusayingira ne bakola agreement okwava n'oluzungu okubeera official language nga bwolaba kati kankugereze olaba colonialism amatwale kati kankugereze olaba nga Rwanda ina jini einani baba twala bali mu colonialism ne France era olulimi lu France nge rufuga wali lwe rugenda mu office fuya kati gwe weyita ndi wasoma bimanyi kusomera ki era bannalwanda banje batogera ko yadde yawula wisdom ku knowledge. Yes, obadde okimanyi ekyo yawula wisdom ku knowledge. Nze nebaza Katonda yantonda nga ndi mugezi natondebwa mutula mama wange nga ndi mugezi nasomera mu kibatu kya Katonda nasomesebwa Katonda nkuidde mu kibatu kya Katonda omukono gwadde gwa Yesu Kristo na Katonda omulamu. I'm a blessed lady tosobola kunsinga bw'oba ogamba nti wasoma nnyo it's up to you. Tugende tunoonya omulimu tunoonya omukulembeze gwanga kunze naawe amusookako simple as that. oyogedde ekigambo tumunoonya amusooka degree holders tunoonye Museveni amusookako ye president w'eggwanga. Yes, Abanza sana kumanya his excellence president Museveni ye president w'eggwanga naye nga togogamba nti si ye president w'eggwanga. wasoma nga tokimanyi. Are you stupid? Ndaga ndolina MP mulamba naye ogamba president waffe simple embarrass jeno. Am I stupid ngamba nti Museveni si ye president w'eggwanga? Am I stupid? nga newe babuuza mwana naliyo nga newe babuuza wapi wano akimanyi ndiye kati gwe nawe olukale oli mbaka wano tuteekako omwana wa bamubuuze who's the president of Uganda muyambeko omwaka wuyo agenda bamutiikinga mu kirasi muyambeko kale omuyambeko kw'omwaka akomyewo daddy batuwadde question who's the president of Uganda. You take our answer. Abazungu bajja ne bakuba embogo ne beemola mu Luganda ne mujaja madanga musenge ayogedde Oluganda nga muli mutya kajjamole nze nenjogera embogo mu luzungu ne muginikira olutali lulwo nze kindabisanga anzamoke sifa nayo because it's not my language takinkakana nako nadduyiga twawambibwa mu ndagaano y'ekisiru abasajja abaaliwo ba free agents ne batusayingira endagaano tutamanya
ne bagaba n'amataka kati nze onkaka mumfiringa great njogera zungu rufu mumfiringa small I can't feel small Fulujeno waliwo ensonga endala ensonga era nayo ndowooza ekutte enkandago eya Shakira me Gravity abantu bavuddeyo ne boogera ku luyimba lwabwe olwa Doors weewaawo era bangi baludifendinza bamanyi ati ne bagamba that is art muntu asobola okwambala ebyambalo by'obusawo n'okola ky'okoze osobola oyimba oluyimba lwonna kasita oba ng'omanya nti fan base yange ejja kukola ki ejja kubeera ng'eri satisfied era we nayogerako ne Shakira bwatyo bwe yaŋŋamba nagamba this is art naye ekisinza okwewuunyisa oba ekisinza otutabula Gravity ne Shakira okubeera nga mukyala wa Jeste Prima Kadash ayingidde mu nsonga n'abayita empty tins naye nga music bw'ati azza ayimbibwa Lil Pazza akubye enkudi we yagenda nakola festival ensonga eyo opinion yo yekiggala era nga bwe kiri nti tulinda ne boogera Fulujeno yaggala ensonga ezo kyanaku nnyo kyakonyamiza Shakira mukwano gwange my best nalaba Shakira era bajja kuŋŋamba nti mweteekako nalaba Shakira by the way ngenda wajueti zawedde yampadde kaadi tulina party Juliet omugagga yayingidde eggwanga era mwina connection nabagamba nga we mukwano wawe from California namwaka na US kyanaku nnyo nina okwenyamira mu bulamu bwange abantu abasinga tebamanyi lwaki navako kuyimba nga newankubadde ngenda kukola concert yange gye ngenda okukola egenda kubeera ng'ennaku z'omwezi 4 ogw'ekkumi lamba date nya October egenda kubeera ku Sheraton njagala bagagga bokka Sheraton nkiddamu 1 million one full figure etandikira ku million 1 million 5 million 10 ne million 2 bw'oba wulira nga tosowa million please don't come to my show don't wasting your time njagala nyimbira abantu 3 oba 5 ne watukuba oluyimba wali nakivubo wali we nagambira nti Fulujeno tana retiringa endulu neeraya music first of all music mulabanga talent music mutwalanga part of life yes not a business a big business but problem yetufunye mu music sabaje twafuna Gravity mukwano gwange nfanfe Shakira mukwano gwange ojjeko Shakira mukaya mukwano gwange omuntu apa ku cent na government respectinga nnyo omuntu apa ku cent era mujjukira nnyo mu credit omuntu yenna nga apa ku cent na yesi sobola ku standinga na kyabusiru oba kyabuseegu kuwagira music waabwe gwe bayimba oluyimba toluwagidde oba bonna gwe bayimba yena general siyagala biyimba byammwe bakazi mmwe muli bakazi bakulu ne basajja mumulekerawo okuwemula eggwanga muzadde obwana bwammwe mugende mukwata ebyo ebiyiso byammwe mubiteremu obwana bwammwe musikinira mu nnyimba mwebambira mu nnyimba mutumazeeko emirimu mwambala obwereere kadde mwako bakola ki bannange mututuuse ku mitima nze nensanga omwana wange ng'ayimba enkudi ye atyanga biwuliddewa kukinga kiboka ebevuddeyo naye ng'abiwuliddewa ewuwo security yamaanyi nnyo nga yakiwulidde ddi era kwani kuba emboozi eriyo ndala anti abo bogenda babuuza ani yakireeseewe waka yakiyigiddewa kuba n'amasomero gye basomera tasobola kukirowooza sokoleke radio ne TV ewaka waliwo amateeka wali ge wawanika teri mwana wange wulira luyimba kika kino na kino na kino ewange balaba Salt TV Monday to Friday munnyo akalimi mwe kabeera balaba njiri balaba program za Apollo balaba enyimba lukwerako gosi ate abakozi osooka bayisa mu screening ne bategeera kye bazza okukola akimanyi bulungi nti waka Salt yeerabwa kusange ng'ogikyusiza awo gikyuse balaba katyuni ate omugenyi bw'ajja nga nze saagala alaba Soloti omugenyi tanfugira wange sikyaza muntu yeerondera wange nina amateeka gafuge wange neddiiro ly'abagenyi libeera eri ne TV ezibeerayo ndala nnyo ne channel eziriko badde mboteekamu ze baagala ne channel eziriko zebawayalingako ndala nnyo kubeerako bisolo biki tuwalizimu abantu kirungi awo kuuma njagala nkubulya essala lya leero nze nalina nfuna okusomezebwa ne bba wange sebo za kusenga wange
kinyambe n'omukuba naye simulina nteekamu oluyimba lwakafeero nantabulirwa omulabi waffe omulungi owa Blaze Media tukwebaza okuba nga otwekuumiddeko emboozi ebadde esinga okuba ennyuvu gye tukoze mu wiiki eno ebadde ya full geno mukyala mmwe abamumanyidde ku sayidi mwe gye mulowooza nti full figure nti muvumi yesu avuma era w'omunyiiza asobola okukuvuma n'ennyenje ne zikunkumuka naye ate mukyala mugezi nnyo nnyo ayikyuye bwe babeera basajja nnyinza gigeraageranya ndowooza ku Eddie Kenzo oba Alien kubanga be bamu ku bantu be mutalowooza nti balina ayikywe eya waggulu ennyo wano mu industry ya entertainment. Fulujjeno nzikiriza nga y'omu ku bakyala balina moral authority okwogera ku bintu ebiri mu entertainment sector kubanga mwali awangaaliddemu ebbanga ddene byafunyemu bingi ate nga be bamu ku consultant be tuyinza okugamba nti balina stake gye batwala mu entertainment sector. Fulujjeno mbadde nsaba obuwumbewumbe ensonga z'ogedde zibadde nnyingi nnyo nnungi nnyo ng'ate ngazi omuntu kyemmanyi oyo atalina magezi atajja kusobola kubanga afunamu ekyokuyiga. Mbadde nsaba obuwumbewumbe n'ebigambo bitono nnyo obe ng'osibula mpozzi katono nnyo kampisewo sponsor waffe. Tuli sponsored by Sembatya Properties. Sembatya Properties mpozzi ne Skypin Tours and Travel ne full figure yamwogeddeko era naye sponsor we mu interview zonna zakola. Skypin Tours and Travel bali kwa Luna Mall awe Ntinda ku level eyokusatu. Skypin be bantu bokka basobola okutwala ate bakutwala omulimu gye guli otandikira okukola Skypin bakutwala ne kubanja ne kusibanja mpola n'ekyo oba onoonya omulimu tebatwala ba refugees genda ku Skypin kwa Luna Mall Ntinda ku level 3 obeere nga ate weewangulira eddimu oli Bulaaya gwale Dubai mu Dubai balinayo office mujja kwesanga Dubai genda bagazi mu Dubai ku office za Skypin babere nga bakwongerayo Canada oba bakwongerayo ate olabe okyuse mulimu oli mu Dubai ne wandyagadde okukyusa omulimu gw'olina mu bye bagukuwa kitono Skypin byonna ebikola topping negamba genda balansingira wano bere nga oyongerako kasente nolwekyo weeyune Skypin ebere nga ekutwala oli mwana amaze okusoma olina mulimu abante oba kozesa omukisa oguze kubanga ye mugagga avuddeyo n'agamba ate Skypin ye mugagga agabana ne banne ye mugagga ali wansi ne waggulu ajja mu bantu ba wansi oba ba bulijjo n'atambula nabo abagagga abangi tebalabeeko nga tebalabika ne bannannyini kampani tebateekayo feesi zaabwe ono avaayo n'ateekayo feesi ekitegeeza nti ye muntu agamba ekintu ekituufu oba ekyaddala atagenda kulimba nkuzukiza Sula Motors tuli ekibuye ku Salama Road batunda emmotoka empya n'enkadde osobola okuba ku ssimu 0701879187 direct abera mu office za Sula Motors jangu ogule emmotoka y'ekyoto kyo oba jangu otundewo emmotoka betobeereyo ng'oyagala ssente ng'olina emmotoka gy'otunda oguddeko ekizibu kya mangu oyagala cash money jangu ku Sula Motors obeere nga tobeera mandadi sana nkujjukiza Bugweriyo Estate batunda ettaka etaliiko nkayana era endagaano n'era ekyapa genda mu Bugweriyo Estate bali wali najja nakuba opposite club ya Nyondo bakuwa ettaka etaliiko nkayana olina amayumba gakulemye okusolooza olina ettaka taliriiko value liri awo olikumenyera bwereere genda mu Bugweriyo Estate bakubangiza amabangisa ate babeere ng'okolagana nabo okulaba nti nno ettaka lwe baliteekako value ofunayo akasente ate akagenda okuzimba ennyumba nkujjukiza gwe muganda wange ndaba nti nkujjukiza nti Vigo Hardware bali wali ku Salama Road okumpi ne Cash batunda ebintu byonna byebagala ebyomu nnyumba tiles langi jacuzzi whatever byonna bakolera ennyumba nga balina okubeera ku kibanja mpola oba ku discount ate kugamba nti Faruku and Sons batunda furniture w'omulembe entebe z'omu nnyumba furniture w'omu nnyumba oyagala genda ku mbaga kwanjula ogenda luddawa olina omukolo ogukuguddeko mu bwangu ogenda ku Faruku and Sons ogulawo ebintu oyagala loyo beds oyagala ebitanda by'omulembe biriko kati genda mu Faruku and Sons ogula ebitanda ogule furniture w'omulembe nnyo ogula amataala agatemagana ogula amataala aganakyusa ennyumba yo lekera okwekumira mu buddu bw'endowooza ensi ekyusa ebitanda abantu tebasula nkosigale amakooko genda mu Faruku and Sons bali wali ku Ntebe Road opposite ne Petro City oba ne Post ne Keti Motors ate gwe muganda wange ndaba nkugamba nti Sozo Properties basangibwa Kamoli Sozo Properties be bakka abatunda ettaka nga lirina pulaana waalyo tebakuguza ettaka nga tebalina pulaana bakuguza ettaka ne bakuwa pulaana n'agamba zimbako kino bakolako kino oyagala ssomero oyagala wakulundira oba oyagala wa apartments genda mu Sozo Properties basangibwa ku Kamuli Road batunda n'ebintu ebikozesebwa mu maka ne mu nyumba mwonna ojja kubeera maidadi sana gwayagala obutabo bwa oba akatabo ka arms waliwo reason as the world masterpiece ne success and fair based on reason and reality genda buli awali supermarket oba buli awali supermarket oba buli awali share waliwo akatabo ako
okagule obere munange ng'osobola okufumintiriza. Nkujjukiza Arm Fitness Center bali ku Arm Shopping Mall ate bw'ogendawo fitness kola omubiri ekyomubiri kibeera kya bulamu. Jimu eri ku mutindo gw'ensi yonna jjukira Jackie abeerawo okulanga akulabirira ekyokunywa n'ekyokulya okifuna mu budde ate era ku ssente zosobola kubeerako parking kubeerako okunaaba kubeerako okunywa kubeerako okulya. Coach Aba abeerawo ne Coach Isima ne Coach Apiri abeerawo okulaba nga omubiri bagukwata gugende ku shape giwandyetaaze. Oyagala taasa amaka ago ng'osala omugejjo taasa obulamu bwo ng'osala omubiri gubeere nga gutambulira ku level entuufu nga balance diet ogirira ku budde obutuufu mu Arm Fitness Center wali ku Arm Shopping Mall. Nkujjukiza George Fashions yatikudde engoye ez'omulembe nnyo. Jordan naye kwali ku Arm Shopping Mall genda wa Jordan atakuwa engoye my dad sana masavu merere. Jordan tumita masavu merere masavu Kayongo Fashions ayambaza baseleb Kayongo Fashions ali ku Arm Shopping Mall ate ne Mediste Fashions ali ku Arm Shopping Mall. Mate nkujjukiza Nalongo Bridals oyagala pangisa Gomez oyagala oyina omukolo oyagala ki Nalongo Bridals and City Bridals bali ku Arm Shopping Mall geno pangisa Gomez geno pangisa olugwero embaga olumukolo oba ogule byonna basipa bikola. Skylight Bridals oyagala kwamalako nga muka onale bonseleko oyagala kulabika otya genda ku Skylight Bridals wali kuna Maganda complex obere ng'opangisa engoye oba ng'ogulawo boye bakupangisa ate bakolera ne keeki ya bwerere eyebeera nga bonus n'ekyo gendayo obere ng'oli my dad sana nga byonna bikola kyenkanyi. Nkujjukiza Ajauna mubire na kuzoma zigenda kubeera mwenda agenda kubeera ku Sena Hotel nga akugamba nti all this gold obadde omisinga misaki ku stage Silver Kyagulanyi oludde mulabako oba Ajauna mubiri yennyini wakomadde mulaba Sakyewa Jeffrey Otale ne mukalazi wa akomadde bala ku stage yemu bagenda kubeera wa Haji Auna mubiri wali ku ngenaku z'omwezi mwenda ku Sena Hotel gendayo wagire H&M restaurant waka osobola okulemmera ey'omulembe nnyo n'okutumira deliveries oba oli waka oba oli luddawa oli waka oyagala kulya ku mmere oyagala kulya ku pilawo atali museke wa buto oyina birthday party oyina keeki oba oyagala pizza balina pizza Debra Friday ogulemu ofuna bbiri wali ku H&M restaurant osobola okugenda Makinde wali ku kooti babeera ne coffee plus ate n'ekimere kyonna oba osobola okugenda wane Waluna wennyini opposite ne Club Vox osobola okugenda ku Ntebe Road era H&M restaurant kweri ate lunch box nayo eri Kabowa era naye kolera emmere y'omulembe nnyo nobeera nga tolya emmere beera munamu ng'olya emmere awantu abatufu oyokakasa ewa Haji tolyaguzibwa kuzimba mbuto. Nkujjukiza Climax ekifo kyokka osobola okukolera parties surprise parties birthday parties whatever the hub of entertainment byonna oyagala kuwa mwagalawo surprise oyagala kola kigenda ku Climax Makindye ate obeere nga byonna obimala. Mbeera ku Salt TV Monday to Friday n'omukulu Charles James Senkubuge twandike saa 12 tuvaako saa meka 2 nkujjukiza nti the web program erako Musumba Lozi asubujimu n'omukyala we beerayo olwa Sunday saawa 2 ku Salt TV ate tewerabera G256 ne mwana Donna Jim nabeerako nga twalira ku speed ya yiri awo tubeerawo n'abaana bayitadde ganga team party Vuchi DJ Jamo nabo nga bakuba guligule ogwamalayo bonna biri ku Salt TV teweraba unviewed experience nokojja Mutebi abeera muntu ku muntu kigambo ku kigambo unviewed experience kojja Mutebi naye abakutadde byonna biri ku Salt TV tosobola kigambo kya Katonda enjiri togisubwa kale munange gwabulira enjiri asaba waliwo pastors hour jangu obulira ekigambo kya Katonda ku Salt TV tukuliridde okubanga okola ebyo laba mukulu Prince Apol ate ne invisible boss bamuta Solomon abeerako okulaba nga lukimu akikwasaganya nekigenda maaso byonna mbadde Jennifer Furufiga tweyanziza nnyo full geno nga bwakugambye ba sponsors abo nyongera okutegeeza nti Sembatya Properties bakabaka mu kutunda amataka amayumba amamotoka ag'enjawulo balina n'ebyapa gwayeetaaga ng'olina ettaka naye nga weetaaga okuprocessing ekyapa basobola okuyambako ebyapa bitawanya abantu mugende mu Sembatya Properties abantu bangi babona bagula ettaka ekyapa kiruddeyo kati bebulaba ebyanambwayi bakubuza abala tokifuna okifuna oli agateekako omwana we agateekako linnya lye abantu bangi mulina ekyapa naye nga abantu bakirina bana kyo kimu kyolina genda mu Sembatya toba na kyapa mitwe tebe tebikyakola kyolina mitwe tewali wakirina n'okubeera n'ettaka nga tolina kyapa nakyo kyabulabe omuntu ajakera kuma kyakola ekyapa kyakutaka ero genda mu Sembatya Properties byonna obeere nga toyifuna obeere my dad sana. Okay. Mpozi ne Marijan recruitment batwala bo abantu okusingira ddala bawala mu Buwalabu Saudi Arabia Jordan Dubai oba mu UAE nabo basobola okufunira emirimu egyo then ate kati bano bakuyambako ku nsonga ezo eza oyagala genda kukola bwakadaama
olemeddwa era nabo basobola okutwala ku kibanja mpola oba ku looni ne bakutwala mugende mukole mugende mugezesa obulamu n'okomawo n'osanyuka kati ng'ono omuwala ssaawa zino ddooni ono gwe wayogeddeko yaggulako emmotoka wano ani erinnya ndyerabidde yes tweyanziza nnyo fulujje no weebalire ddala kale muganda neeyongedde nno okwagala ebitundutundu 16 ku 100 fulufiga w'amaanyi nnyo kati nno nfuuse omu ku bakuwolereza saagala kumanyiira lwaki nga we nasalawo ku lwa Kenzo nga we nasalawo ku lwa Spice Dana saagala ddamu kumanyira fulujje no olwaleero ate abantu boyagala benjagala botambulemu bentambula nyingidde mu bitabo byo nnyabo olwaleero tweyanza boyagala